kamba emyaka egyetolodde bantu bangi nga bazze nga baagala okufuna ku kibala kino mu gyasatwana eyo bamafiya ng'ogasseko abazanyi bazala baali bakyefuga ekibuga kati ne mu gyataano abamansula we bajjira mu kasino eyitibwa Dyonzi yagamba te mu gyenkaaga waliwo yali ayitibwa Frank ng'ogasseko ne Ratpack bakyefuga ekibuga bakayise think like a man too kati onagamba Vegas mu nnaku zakakati yafuka Disney World eri abantu abakulu naye nga bagamba nti kyonna ekiba kituuse mu Las Vegas kisiga mu Las Vegas ekibuga kyo tosobola gezaako kumanya nti obudde bukedde oba bukyali bwa kiro omanyi lwaki ti lwa nsonga kijjuddemu amasanyu buli wozza eriiso waba wajjuddewo amasanyu era ng'agamba nti ebiseera bisinga abakazi n'abasajja bajja eno ogezaako okufuna essanyu kayitwadde eri ayitibwa Zeki kayine girlfriend we ayitibwa Maya baba bali wano waliwo eyajja gwe Zeki the freak ogamba ki Brad ono ayitibwa Mati ne basooka balyamu amapoozi ogamba ki Brad ngenda sooka ngambe Lewis nti freak ayingiddewo mu kibuga ono golaba sebo yanfunira ekiro ekikyasiize kono osobola kiteebereza lwaki okiteebereza nga tubirina ku vidiyo waayi tayagala biraba naawe ono golaba sebo tumutwala nga Katonda ono omusajja byafaayo mu kikwaga n'abakazi Katonda wama nateranga okugjako eno kyeka wajjangayo nnyo ojjukira oli gwe twakolera kapate byali biwanvu ono mukazi wange nawe gwoyogerera mu maaso ebyo mpitibwa Maya Katonda watu nalengera ekiteeteeyi ky'embaga wamufunza tasobola kikkiriza Zeki the freak bamufunza Katonda wage agenda kuwasa nedda sigenda kuwasa naawe ngenda ku mbaga ya seeya wange Maya yakoze ekiteeteeyi onooba ofunyemu akadde badde kinaawe ekisajja lwakyo neesibako ekisajja kyasama kiringa musabibumba ndowooza naakusiikana oluvannyuma naye mwana sobola kikkiriza ogenda bakufuuza Katonda Zeki the freak oyo mutumbavu simanyi namusiikana lumu duleva ate kinyoozi nakye yagamba kimu nze kaŋŋende eno yagala tufudde ono yagamba nti ekintu ekisinga okubeera ekyettabu kwegamba kugenda mu Vegas ogenda mu Vegas nga olina omukazi kwegamba kapo si kibi wabula okujja n'omukyala gw'owasa katwade eri Bennett ng'ogasseko ne Tish ne Jeremy ng'ogasseko ne Christine ono Tish yamugulidde akasawo akambalira mu maaso muyamuteddemu ne kabonasi anti nakataddewo just in case wemba neetaaga sente gwe ngenda kufunza mu room katulina essaawa emu okucheckinga in ng'ogasseko ne separation omanyi twagala kufuna mwana njagala nfuna olubuto okuva tenafumbirwa njagala nfuna olubuto ono yamusimba akafumbito katala kankusabire ofune mulenzi lwaki kubanga bw'onoozaala omulenzi ogenda kweraliikira ku zubulemu naye ate waaba omuwala ogenda kweraliikira ku zubula z'omu nsi yonna nga bonna bajja bamugoba obimanyi naawe tufunye akaseera kakalino Jeremy ng'ogasseko ne Chris bayaka baagala kufuna mwana naye ate kirabika Jeremy nga bwomumanyi ye tayagala kumiitinga bintu ebimu sola ekigwe Brad soba kikiriza nti ogenda kufuuka taata kubuli ono omukazi alinga sergeant omanyi ba sergeant bano ababeera ku target shooting kwegamba ng'olina okuba ebyasi n'osigaza ekyasi kimu omukazi ambeera mu nsingo buli kaseera ayagala kukujjira yanganyi n'enjaga nze njagala kudiringa n'omwana omu yekka abakubiddwa sagala kudiringa na taata agenda kubeera munyi wa kayaga bamugobye ne kayaga musajja watu mu kaseera kano basiimula eggaali ne bayitawo ono agamba nti kati waliwo abamu ku abo abasobola okugezaako okubanga abakwasaganya tulwandise omwoyo gwa Vegas ye Roleni ng'ogasseko ne Dominic oba Dom kalina okusiza akaseera nti baali bamaze ebbanga tebalabagana nnaku ziizo nga 10 basalawo alisi bagezeeko kikwasaganya nga bali mu motoka ono yayitibwa Candice alina omuto ayitibwa Duke yagamba kimu akafu kalabikanga ancient Rome biri mu Spartacus abagole mugenda kuyita waneeno then muyitewo mukwateko omujja erudda mulina okujjira mu budde kwegamba twagala ekyamwe tukiwunsike tusobole okwasaganya abalala abanajjawo wedding programs zamwe bazirese ziizo maama we yabitadde ku mpapula ati lwansonga gwe mukamwana yekka gwagenda okubeera naye tagenda kudamufuna bakamwana mulala balala Rodi sebo yasalawo nakyala amuwasize ddala badde ayogera ku maama we ayitibwa Lolita baawe yafa ayitibwa Duncan Mike and Tandisi
No. Tino mama. Baruwa gye yakola. Yaliko Mike and Tandisi. Wedding weekend. No, baby, I'm gonna give you the perfect way. Ngenda kufunira embaga ekyasinze. Gwe kyo tekikweraliikiriza saagala kikumalemu. Mukasi akantwadde erudda. Waliwo eyajja n'endo. Baabo. N'asooka agireeta paka erudda ye kabaka. Cedric Ward. Weekend in Vegas. I'm talking about solo people. Yagamba nti mulimu abantu abategera weekend mu Vegas. Kwegamba nze nyingiddewo nzeka. For 1 month. Which meant I was free Kakati. whenever I wanted. Ayina mukazi we ayitibwa Gail. Ekitamulese ne mukazi we kiri kimu kyokka nti mukazi we yagenda n'afuka ku iPad ye. Bwe bagenda wamala gikansya ne bagamba baseparating mu aliso omwezi mulamba. Dedicated concierge is waiting you inside. Yapangisiza ekiyitibwa Constantine Villa. Sebe ebeera ya bbeeyi. It's a rental. Kyengenda okusaba kuuma emmotoka eyo. You paid extra 5. Motoka eyo sebo n'agitaddeko extra 5. Talking about 100. Njogera 500. Watch this call of your life depending. Njagala lisogezeeko gikuma n'amaaso go. Osyegera saagala ebeeko obuzibu bwonna. Kati yajja yapangisiza Constantine Villa suit wano ku Caesars Palace. N'afuna ekyokunywa ya basi leka gwe. Yajja mugamba kimwe. Yakwati kuba soka yolekere ku reception. Cedric Ward. I'm Vanessa here Cedric Ward bampita Vanessa. during your stay with us. Ngenda kuba nze kwasaganya akaseera konobana naffe ekyo nakyo oyagala. Since you're part of the Hanover Hall wedding party, Looking at the best man. Bagambye nti okusinziira ku the Constantine reservations balaga nti agenda kuba yegatta ku bali abagenda okubeerako Put the stripper pole in the room. ku mbaga. I'm doing like a little after party. Banteereddeyo po y'abamansula kubanga nabagambye bateereyo po. Damn it. but your personal butler Declan can take care of Waliwo ayitibwa Declan gwe twakuwadde personal butler asobola ogezaako kikwasaganya ekyo. Siina seeteeza oyo kono ekyo kiri ku house. we aim. Oyo twamukuteereddeyo nga ffe. Just sign here for your Kati gwe sayini nga ano osobola ogezaako ofuna balansi wo ng'ogassieko n'ebirala byonna. Private tour? Wow. Okay. Ngenda kutwala ngezeeko kulambuza. read it. No, say the same stuff. Nga tosoose kusomako nedda. Byogera kyekimu bw'oba wali oyingiddeko mu loogi sikyaginga kyekimu. Wow. Genda okuzza amaaso kwekanya Vanessa bannange. Kati abaali wanaasika na Zeke. Hey, man. Mayi ogamba ki? That's right. Gail let you leave the house. Gaira yakulese ove mu nnyumba ojje wano eno. Zeke. Mine, I know she here. Ye ali ludda Where wa. you at? Zeke. Gaira oli ludda wa. Zeke soko naye bwe nfaanana naawe. Kati mu kaseera kano Vanessa yajja agenda omuwa private tour. Nessa. Ono yayitibwa Vanessa. Kati Vanessa agenda okuzza amaaso ng'alengera Zeke the Freak. Teri atamumanyi wano. Jwira mwenjo Kamala. Yamuyira Drake. Passport yange wagibba. Nze sitwalanga ku passport yo. Ne basooka bayo manager yajja. Baswala. Abayi. I am shocked and appalled. Gwe mu butuufu nkanze ngenda kwetagamya face yange immediately. Gwe kwata kaadi yo. Back. Wegendereze gwe mbwa gwe. Thank you, Zeke. Ziki weebale. Akantu ako mbadde nkafuŋŋanye. She was supposed to give me a tour. Akabadde kateekeddwa okumpa tuwa. Ngenda kuwa tuwa tofaayo muzeeyi. I don't want to be rude. Nze saagala gwe ompe tuwa. Vanessa, I don't need your tour. So look Nze saagala tuwa njagala Vanessa. Olaba napangisa Constantine Villa. Constantine. Constantine. I can't talk to you right now. Gwe saagala kwogera naawe. Your baggage is going to Oli okay? to you, man. Man, Hey, you all right? wandibadde okwasaganya ensonga. Wamabeera strong kangene noonye Vanessa. Cedric. Katonatu. Bwe yayise bonna baatuuse dda mu nfo. Katonda wattu. Gamba ki Bloody, anti ogamba ki gwe. Yesu Kristo fudde banayi. The home, Bonna baali surprise okulaba Rolling nga waali. hasn't it? The men and the women had the vibe. Ono yagamba nti akabinja konna kali kagezezaako kubanga kakuŋŋaana. Mu butanwa awo, abawala bali bamaze okugezaako okukwatagana nga naffe tumaze okukwatagana. Come, let's go get a drink. Tugende tusooke tufuneyo ekyokunywa. Ne bayitawo bagende bafune ekyokunywa n'abakyala nabo ne basawo bagende bokka. Not going to see no damn Jersey boys, Bennett. Teri genda kulaba Jazzy Boys. We're at a bachelor party in Vegas. Tugenda gezaako kubanga tukola bachelor party eno mu Vegas. Look, right, Zeke? Kitulese wano okukola kwegamba nsobi ze tutagenda kwejjusa. Abayi, musooke mulindeko. Okay? Understand that Michael had the opportunity. Mukimanyi nti Michael yalina omukisa okubanga mwena abalonda okubeera ba bestman. He chose me Naye yasalawo alonde because nze. I'm the best man with the plan. Kubanga akimanyi nze bestman abeera ne plan. Give me a choice. Now I'm the bad guy. Kati kyali bwe kiti. Rodi yali ayogera ne Dom ng'amugamba nti njagala obeere kumbe Rodi yaliwo. Me? No, said Ye yalowooza nti bagamba ye teyamanya nti Dom amuli mabega. Right now, man. Kati yamuganya kumalayo seteesi. Michael yali agenda kulonda Dom afuuke bestman we. This means so much to me. I'm Kino kitegeeza kingi gye ndi. gonna be the best man. Ate ayogera nnyo tosobola gezaako musala kirimi. I just wanted to be a best man. You Bwe gonna yamugamba muleke dala no bw'ayambadde. came here to golf, and now you gonna give me this blessing. Ekitulese wano ogeza kuzannya golf kati ate ompadde emikisa gino egy'okubeera bestman wo nze bino bye saagala. Little light of mine. This little of light mine, I'm gonna let it shine.
kayo siyaba yalonda nze Bestman kale abaye musooke mujje Exactly 1 hour. kati mwena mwine essaawa emu genda osiikana abantu bammwe then tukwate kubo tukomewo wano eno Boys are gonna be with the boys. kubanga abalenzi bagenda kubeera n'abalenzi abawala babiri n'abawala To that miserable and sexless existence. saagala mugezeeko okwogera ku byabufumbo kubanga bwe bukyasiza okwasa ennaku ate muli sex Thanks. nze ngenda kubeera noono tubeere ne sex okakasa Okay. What? abaali wano mukazi we n'akuba gwe noono tanteganya Truth is, Gail and I were both. amazima gandi gairo bwe twasisikana nange twamala emyaka 22 nga tufuna essanyu naye ate bwe twafumbiriga byonna ne bikkirira bwe vaayo njogera nnyo ebitajja naye mutuufu ekyali waliwo yadde Meeting point. abaayi twaga tudiscassinga ku meeting points It was time for the pre-game warm-up. akaseera kaali katuuse nga tugenda kugeza ku warming up yali kwegaye yakifudde muzannyo Oh, you have to know what kind of offense. omanyi ku siya katula bwoba ozanya basketball olina okumanyawo woolumira Outscore your opponent. naye ngaekisinga byonna kwegamba olina okuoutscoringa opponent wo kyekibeera ekikulu That's the party. kali yagufudde nti mu kaseera kati gulinga muzannyo masekatiige ne bakyali be ng'ogasseko n'abakyala Anything else you need? Your personal butler, Declan. bw'oba olina kyewetaaga kyonna personal butler wo wuuyo Declan ajja kikwasaganya Khaffer. monsieur Hafer Khaffer. yamufujjira malusu kozesa messi erijja kukola lwaki sikuyita mah gasiya bwaja akukyala wama Declan I trust everything is up to your kakasa buli kimu kyonna nga bwe bwakyagadde bwe kiri stand that you made it bangambye about making nti wabadde olina kiwetaaga ekyenjawulo changes to your sweetness. tubeeko ekyenjawulo kye tuteekamu era twakitaddemu butuufu olesepo obwedde ezo zenjagala ez'abastripa Certain royal family waliwo famire eyagireka memories. osegera Yes, you can almost smell the kati osobola ogezaako owunyirizaako deni ey'abakadde okwo sitisiiba kyesegere ko tofaayo kireke should be next door, so if you need anything, nze ngenda kubeera mu lujja oludako bw'oba olina kiwetaaga kyonna mukama wange gwe jasumpita buyisi Let me tip you, man. leka lisi nkuweyo katipu No, please stop. People manyi think like mbutu do this for the amazima gali kino nkikola ku lwakwagala muli kale weebale nnyo teyamuganya zibala zonna ziguwayi nkugira gwe bosi zonna sebazitutte olina ofuna 10 kale noddamu n'osaba tipu God. ogenze kali yefuddemu ekifu ala mu butuufu alina osooka okirambula eyo gyolaba eri waffe emitwalo 4 wabula ye mukujja kwe tegaba yalowooza oba 14 buli kiro 14 eza dola wabula eri waffe emitwalo 4 ejja dola buli kiro n'asooka agirambula katonda watte yatuuka buli wamu wonna n'akwata ekubo n'ayitawo n'ajeerudda No matter what Lauren had planned for the bachelorette party, it didn't matter because she was already behind. yagamba nze nali sifuddeeyo kyonna kyonna Lorraine kye yali ategeka ekya bachelorette party ekituufu kiri nti yali mabega wange nze olwedi nali maze okufuna ekisinga yali afunye suuti ekyasinze keesi yajja n'asiika noono n'okwetegeka kati tulina okufuna omwana essaawa eno linako genda okuza amaaso zubula eri wansi kiki It's never happened before. tekibanga buli kaseera obeera osubaladde You gotta reload. anti munaye nyina osooka okukyajinga kiri kunze ko nedda You know what we need? omanyi kyetwetaaga tusooke tukiseekemu katemba Okay. omanyi kyetugenda okukola Yeah, I can't. waze n'ebikozesebwako nazze nabyo This is Game of Thrones. tomanyi kana akakyaya kali mu Game of Thrones I kana akabeera ne bidragoni Daenerys nze Danieros of dragon blood, and you ate gwe are Khal Drogo, ogenda kufuuka Khal Drogo fierce nomadic king. Take me, you brought. sooka onsabulemu Take me. kikoleko waaye Second, okay? kati ono ekisinga omumalamu amaanyi kyekyokuzaala Sure. omanyi ye tayagala komitinga Don't tell me you brought pot. tungamba nti waleese akayaga Pot strips. bakayita pot strips Airport security is concerned. yakayisiza ku airport security Great bong hits. kati bo balowoozeza nti naleese buno obw'okuteeka mu kamwa Yes. obugezaako okuta jamu ezireeta bad breath mu kamwa It's like to chill out and have fun, right? naye ate kino ekyatulese wano kukiringa out kufuna When ssanyu you're an officer. kyogamba sikuwa ssanyu Please. This is fun. lino ssanyu ssebo lyendeese For your information, kansooke mbeko kyegamba we're gone tonight. With Lauren in charge. nze tugenda kufuna akaseera ak'essanyu kono Lorraine nga yabakulembeddemu You know what? eri essanyu sirirabanga Yes. omanyi ki You actually. mujja kwetaaga kano kati agambye omukazi we mukwe gasiye omukazi aleeta essanyu Michael fake. amugambye olinga Louis Gossett Junior eyali mu An Officer and a Gentleman What? Stop. kati ono yagenda okubeera omugole We're finally alone. yasooka n'agamba mukazi we tumaze ne tubeerako ffeka kyava asooka amukwata beera mwegendereza Come here, let me help you take this. Michael We have not had sex in 90 days. tumaze enaku 9 tetwavinga sex enkya twali twetegekera lunaku lwa nkya kwegamba Maybe I am gay. oba osanga kale nange baba bali awo nga maama wazze Sorry.
munansonyiwa You were here. Of course she's mbadde simanyi nti ali wano kono of course ateekeddwa okubeerawo kino ekirabo kiva eri kojjaawo maama we akola kiwa n'ekirala sign off on the centerpiece. njagala osooka osayininge ku centerpiece Well, they're stunning. bisufu naye Those are bino peach roses, and bino peach roses nabadde gambye njagala byeru I know, but Fernando, fernando you know, this being your second, yaŋŋambye nti okusinziira nti gano gegenda kuba ofumbiro gwakubiri ebyeru tebyetaagisa lavender. ye n'alowooza nti lavenda ng'ogasseko ne black bye bijja okola maama bw'aba ayagala byeru mufuni ebyeru This is Candace's. ono si fanando ono kandisi ayagala byeru mufuni ebyeru To hell with what's kale appropriate and respect. tuve kale ku kikulu ekituweesa ekitiibwa tugende mu maaso n'ono kyayagala Who's ever here? maama y'omwatamwaga tamusiimanga kati ate sirabika agenda mu kisenge Oh, kyogamba ogenda mu kisenge eri coincidence, huh? no coincidence Oh, come on now. Don't worry. Once the door closed, yabagamba temwerabike oluggi singa luggala tewali kigenda kuba nga kiwulikika banayi tufune she was in the adjoining suite. wakitegeddeko mwagenda kubeera mu adjoining suite Don't you think that that's a little Norman Bates? tokimanyi nti awo bibeera nga Norman Bates oyo omukazi n'abeerayo omunda tunaafuna ku ssanyu Yes, I do. The doors are soundproof. oluggi luli sound proof Respect our wishes and our privacy. So. ajja sobola okurespectinga wishes zaffe ng'ogasseko ne privacy yaffe katonda wattu baba bali wano najja banirabidde essimu yange essimu mbadde njerabidde proceed. mugende mu maaso n'ebyokwetiga katonda wattu Norman Bates mayasi ku mbavu ani goyita Norman Bates That was like kati oluggi lwogambye oluli soundproof pre-game jitters. kakati Happens to the best of us. Michael's been benched, and Jeremy's shot was ono yagamba nti abasiga bonna bali bamaze okufuuzibwa You mean he is just you? kati okugjako kyali wange yajasika ne maya What do you think? kikyolowooza ku seteyi kino kano akakazi sekaŋŋamba mukagaluka wa saboyi It's nice. ekiseteyi kibalagavu kyentegeeza kisufu kamala Expect it to look that expensive. You don't expect jasi kirabika okuba expensive? No, era kiri expensive I'm just saying. kati oyagala kambe ki Babe, baby can't the hotel do that for you? osobola ogezaako okuddako wali erudda Fix you a njagala lisingezeko okufikisingira kabathi Stop. neda lekerawo siri mu modo y'ebyo Besides, I'd like to be the one, have njagala lisinzi mbeere nze muntu yeka gotagenda kwegala mu Vegas Maya, maya I slept with one. nebaka n'omukazi omu yeka mu Vegas okakasha Your counting is kale Damn it. okubala ebyo bya kisiru naawe I have a past. It's not like I lied about mine. agamba siganyi buli omu abeera n'ebyafaayo sigamba nti oba nalimba You're playing with Kanye. kati gwe teweemolako ne kanye west All I'm saying is, kyeŋŋamba I think it's fair that my Lekayo. past is an issue in your. si kyabwe nkanyi otandika okuleeta ebyayita byange n'obifula ensonga I don't feel like you're being. nze kyendaba I don't feel like you're like. olinga atandeetera Letting you in. I'm trying to let you in. kiki kyogamba musikuleetera nkuleetera n'essaawa zino You're not telling me. anti tondiiramu buli kimu kyona tokindiramu kati oyagala nkuliremu ki buli kimu kyona No. kiki oyagala okumanya njagala okumanya What you guys are doing. kiki mugenda okukola ekyo kyolwaliro ku bachelor party You know, there's nothing extravagant. okimanyi tiwaliyo kiri extravagant kye tugenda kukola Guys, tugenda kulya ne bakyali steak dinner, tugenda kulya ekyeggulo mu nyama gambling, and tuzanye mu zaala hit a couple. tugendeko ne mu kirabo okakasa gwe mbwa gwe I just told you. And nkugambye You? naye gwe tonzikiriza gwe okola ebyo byokka zik the freak wano bakuyita zik the freak kati mukasi akantwadde erudda waliwo ssebe yafunye suit eno suit gyo yanagambye ya mitwale eri wathe emitwale ena wabula ye yagifunye ngalooza ya 10,000 kati agyeyagaliramu nga bw'okiwulira onompulirira ku bbiiru n'asooka alya dansi ate mukazi we teyamuleseeyo ng'omukazi we yakojiwa ku ipad ye ne bagenda bamala egikasa amagikasa nabaga mumanyi mumwetaaga lisimbere separated okumala omwezi mulamba kati awuli alina freedom mulengere bwagira bwati atolowooza badaye kumbe lolita That was masculine. ekyo baaba kibadde kika Anything I haven't seen already. tokweka tolina kyolina kyesirabangako ate nalabako ne ziri embi ezisinga n'ebyo Comes in low, right? Hey, Miss Loretta, ogamba ki mukyalo loleta to the Constantine Villa webale kujja mu Castetin Villa for the tour. oyagala nkulambuze To be slapped? No, ma'am. oyagala kuba ekkatofaali konnedda nnyabo Carefully. kale I've got a list. nkoze lisite Don't. ebintu by'olina okukola n'ebyomutalina kukola ng'oli ne mutabani wange My Michael, maiko wange good Christian boy. mukristaayo mulungi Ben, ate abadde mukristaayo Christian boy. okumala ebbanga ggwanvu
Some stuff. nga kika kale nyabu kati njagala asigale ng'akyali mukristaayo omutabani omusufu omukristaayo wulira kyegamba tuwulidde ku kino baabo mpulidde ati munaye nkizeemu nga bw'okyagala weebale nnyo nnyabo ate yambala kubanga by'olinaawo tewali kisikiriza mukyalo lita obadde tolina kisumuuzi oyingiddewo The warm-up's looking pretty bleak. Kati warm-ups zaali zirabikanga buli omu zimufunzizza naye tulina seeya waffe gwe tubalirako kubanga ye asikowalinga ye Dominic ayina Rollin amubuuza bitambula bitya kono biryoke n'asooka anyumya emirimu nyabo baby wangi oli otya mbuuza gwe oli otya sikubuuza bya mirimu segera ati kati ndyoke lindako mbadde nerabidde okubuuza sooka ombuli ebyo wafumbye ku teditooko byagenze bitya bansabye n'omwaka omujjanzije ate chifu yangambye oba chifu yangambye nti nyina ekitono yagambye agenda tufumbirayo kye bayita special testing yaffe bakyali esimu nevuga togikwata lindako yesu kristo fudde ono bosi CEO waffe Rollin nze Lee yamugamba nti waliwo ekifo ekikwasaganya ku parent company yaffe twagala kufula COO wa Global Media Group Yanex katonda wa ngenda sika na board of directors emisana gw'olwaliro manye bino tebirwa kati kijja kuba kikwetagisa lisi ogendeko mu New York New York ye wali headquarters zaffe munange nyina good feeling ku kino kigenda kuyita mu bulungi katonda wa kati bagenda mukuza ku mulimu kyokka ate bagenda musengula bamutwaye mu New York yasooka n'awuutamuko notabyagala Rodi yajja tamanyi wagenda kulira mu boyfriend we why bigenze bitya ku simu ku simu tebibadde bibi Dominic abakyayogera abo sibe baseya abange bayingiddewo lwaki sogenda nobasikana ate kyobadde ngamba ko tofaayo ekyo jja kimanya oluvannyuma kale kangene nsooka esikane bano oba yayise obalemedde ku luggi why blood naawe musoke mupeyo akatikitiki Rollin mutuufu nga wanyiridde simanyi obadde ka treadmill kale buli kimu kiri okay yes banaye temwamaze okwejjira biki katonda watu yesu kristo blood naawe mufune room mwetuli temutulaba then mulekerawo ebyokwenywegera kali blood tugende banayi tugende weraba kayiko kaji ono yagamba kazambi yennyini ono yagamba okusinziira kati yasooka ne bajja bwesirabika omwaka guno wafuna sente kuba ofuna room eno oba ofuna suit eno sebo ya 10 buli kiro tekwa kubanga esukawuko nedda bwe saagala ompise mu maaso yatandise dde ofuna eswaga yagamba nti nsi okubeera wano nga besimaani manyi nokakasa nti buli kimu kiryoke yavaayo ali buyerere mwagala ebyokunywa buterevu n'akuba engala nti alina batula onoosonyiwa batala no sejjako mbadde ndowooza oyagala kussaako mataala bagentleman sooke tuwunziko ebyokunywa bino mukimanyi nti guno gwe mulundi ogusoose alisi oluvannyuma lw'emyezi 3 okubeera ffenna buvunaanyizibwa abantu kwegala tubali tulina bingi ebyokukola kati kyekyo tufunye ekiro ekigenda okubeera ekyenjawulo gye tuli ffenna tukuŋŋaanye bakyapiiri abali wano gayizira yateekako gayizira nze Zeke sooka mpe Cedric bwe yakuba ku simu yono nga tagikuba n'akuba ku yooli Zeke mpa Cedric gaida agambye ekiri important mugamba ndi busy kati gesimu okutte yaki obadde private number ozikwata digwe tukwata private number toweza private leta gasya ku mbaavu Listen, you drunk muppet. Gwe motherfucker. You said, listen to me. Uliriza gwe. You heard me. Decline. Mbwageze kwate kubo kuyisa kadi engeri declined. Tamanyi lwaki. How much, Cedric? Cedric sete mekazo sasanyiza. Lifetime type kill you. Okay. Ngenda kuta. Hello? Hello? Uli aje kesimu amgami ngenda kuta.
Gail tekyamuuliza ate kankuteremu ekyokunywa kirabika si birungi mu butuufu kino mbadde nkyetaaga kiba kirungi okubeera n'omuntu akutegeera ati nange ndabira dda tuli baluganda newankubadde banyaffe bayinza okuba bali banjawulo sikiwa nti kituufu gwe boyi gweoli muzungu ate nze naye omateekamu wano yakoze flyers tugenda zikola nga zigera kuba za after party nakakasisa nti abakazi abagenda okujja buli mwafuna abakazi 5 bana musooke mulindeko enkya lugenda kuba lunaku lukyasize mu bulamu bwange nitagala isimwe nambeere nga muli steady mutuukire ate mbudde kirabika weerongosezaamu kubanga munaye toyinza tusirwalira kulowooza lowooza ng'omusajja aliisi okumalira dakika 5 lowoozako ng'omusajja olina obulamu bwonna obusigalire okubanga owerekera n'omukyala paka mu katale ine ngenda kubeera bachelor party ate nze besimaani wo nakoze flyers zino njaga tufune essanyu alisi ekiro ky'olwaleero jaze boy banet ayogera nnyo ebitakwatagana bamuviira ono yagamba nti yali efuuse emotion kwegamba kisegeeza nti tulina ogenda maaso ebizibu tusooke tubiteeka erudda mu kaseera kano twali tugezaako planning ebyaffe nga nene bano bali mu kwetegeka bangambye nti mwinake mutegesia waako okwatagana kyovulaba ndeese refreshment Nyazaala yaze mukazi watu ye yaliyo Roren Katonda watu ono kyava sooka alingiza yalabe oyo Roren tisebo tajajja kati bano baakwati kuba gye basikane kandisi banange mbadde simanyi nti atono yazze kungaka kunyumidde tekajja kunyumira singa ate tetussaako kano wow mwe bagayisi banange nze ndowooza wakyaliwo ekimisinga watekwa ko waliwo atlist ekimisinga balina kye baleese kane bano bagenda tegeka akayitibwa ka bachelorette party wabula obuzibu obuliwo ku saidi eno waliyo Nyazaala ate Nyazaala nga bw'omumanyi ebintu bye byampaka byakwejjaka bamuleetedde ayitibwa Idris tuwadde eri baboys balina okukwata ekkubo bagende basaleko Mr. Wade anti bamengena kusaba osoko jeno mubasewo muveeyo namwe muveeyo nakyala mpisa ate nyina kuyitano muveeyo kasiya mbwa kya kukyalo gamba kigo anti munayi bampitalakola nayogedde ne Declan nangamba nkutegekerewe mugendo tuula mujje tugende bamasedo bategeawo bagendo tuula baze ku side ene ey'okupula muganda wange eri Las Vegas osobola okujja n'obukadde w'ensimbi mu dola bwonna ne buggwawo ate bw'ojja n'obukadde mu shilling muganda mu bugenda siraana kubanga osobola obbulira mu ssaawa emu obwa shilling mujje tugende kansube nti ako kajja kuba kakusanyusa okusinziira ku kyewadde oyagala butereevu kamaleke munyumirwe nti butereevu aya bana isirabika omuntu omu yasasanyiza obutofaali mu nfeeno yagamba ku saidi yaffe twali tugenda maaso n'okwasaganya kyetukwasaganya wabula ku saidi eno pulesa kirabikayo yali esituka busitusi kati bano bajja basiikane Rolen balabe ki kyategeseewo yali agezaako bagamba naye tebasobola gezaako kutegerera kumbe Nyazaala gyali Katonda ono abadde aze ne Idris bamwambaza pajama Katonda wange Idris mujjemu muzije camping oyo Nyazaala bw'abiraba nakyala najja yebaleko nnyabo yebaleka amannyo musinika gaki kakati banaye musooke mulengere ono yabagamba ku sya Katonda buli mukazi golaba wakabimanya nti waliyo amudduka simanyi wafunyemu obuzibu ne mukazi wo kono omukazi yeesibye ku byayita olwokuba bampita Zik the Freak waliwo yayitawo ng'alaze Katonda wange tebereza ku ekyo ekyatulese wano musooke mujjemu ekanye kavyu kano waliwo naafuluuta yebanet gwe kitumbavu gwe strobe tofaaliwo naawe ate mwe mukola ki waliwo naabali ku video game bamaze akaseera tebazanya video game tuli mu Vegas mbwammwe Mr. Wade wetaaga ekyokunywa ekirala omanyi
Soko nfunye ekyokunywa kirabika bano benazze nabo. No, give me some. Tibali serious ku kikyatulese wano olwaleero. That's wrong, but these ladies that I'm with right now. Ne bana abakyala bendi nabo njagala liso bafunye ekyati kyebaje ye kanunga kayine maali. That is a big dunk. Akono kakadanka si kiwanto jja sobola okafwenka. Play this every night with Duke. I do. Manyi nzanya ne Duke buli kiro mutabani. No, he asked me earlier today. Manyi yangambye olwaleero oluvannyuma lw'embaga oba asobola okumpita taata. Soka tuveeyo. Kakubuze ekibuzo. Freak you out at all? Ekyo tekikukangamu. It's like out of nowhere, all of a sudden, boom. Kwegamba You're an instant dad. Just nga gyotamanyi kitu ne kigwawo n'ofuuka taata gwe tekikanga. not a dog. This is a human. Kugamba kuba mwakafaananyi eno simbwa. Ono omuntu alina enviiri, alina amagumba, alina amaaso, alina n'olulimi ayogera. Kidnap somebody. Either way. Singa bamuwamba, singa wamba omuntu, singa abaako kyakola, mu ngeri yonna bubavunaanyizibwa bwo. I'm excited about it. Nze ndi excited ku kyo. Oli mutumbaavu kati lwaki nkubuuzizza. Oli nno ye ne mukazi we batesyagezako kufuna mwana wabula alabika tali committed ku ky'omwana nga bw'omumanyi ensonga ze yasooka kwetoloola. Looking in the pool. You got your pick litter out there. Yeah, no, they look good, but we need some men. Twetaaga kwegamba abasobola okugezaako tuyamba. Egenda kubeera amateur night. My shirt off. You probably. Olw'okubanga nzijeko essaati yange kwegamba gw'olabanga nze atalina makulu There's huge cash prizes. kubuulira ogenda kuwangula sente eziteekanika wamma leeta tulabe Hands down. gwe tuuza akatofaaliko naawe Some hot chick is kankubuza ekibuzo wamma kyapeera singa akakyala kava mu mazzi ne kajja kagamba a little bit of suntan. njagala osooka ontekeko santan lotion okola ki I stay in my ground. anti munaye nze nsigala ku saidi yange nnyina omukyala I was hoping you kala tono wajjira ayogera lulatini could have spot. alimu olulatini ngenda kusaba ontekeko banaye kanyirira kyokka badde bakamala okyogerako ng'agamba nze mugamba kimu nnyina omukazi I probably shouldn't. kali bw'alaba ng'oli amutunuulire tayagala kusaba yamugamba kimu ndowooza What, you're in a relationship? kiki simanyi olina omukazi Yeah. nina omukazi So am I. nange ndina omusajja kerera bumutumbaafu ono akantu kamwesibyeko eno Vegas naawe ensiiga Vegas. omwana agambye its Vegas kiki kyolina Vegas wabula awuli ayaga naye tayagala kweswaza kuba abadde yakagamba seyawe nti ze munnaye sirya mukazi wange lukwe wamanze kankusiiga oli bamudduka Yesu Kristo What is going on? kati gwe kyekigenda maaso soko mbuli eddomu soko mbuli ekyekigenda maaso boy bikutuga ebigambo bikutugambwa gwe What did? kiki kyogamba She wasn't what? abadde ki Wouldn't told me. Now, let me tell you something. lekambeko kyegamba ddomu Entire life savings go to Brazil. You used to have Brazil come over here. abantu bangi abasipendinga sente zaabwe ogenda mu Brazil ogezaako okufuna essanyu n'abakyala omukyala avudde mu Brazil akutte kubazze wano kwegamba Brazil esembedde gyoli n'osinika mannyo I'm gonna roll with some sailors and some convicts. bwe bituuse kati kangende nfuna abantu abapya ab'enjawulo gwe naawe sirika ngenze mwe mbatadde kangende maza lisi nfune kuro endala wamma ogenda twegatta of course ngenda begatta kukama mbaya ni mbaya wamma jangu abakazi ne bakuba kerere nze ngenze mwe temulina makulu kangende nsooke nfuna abakyala Then what's this like? I'm gonna nsooke mu ndabi n'ayitawo kumbe mumpi ate neringa diipu ate tamanyi kuwuga n'atoka kuba amazzi awo butuufu abayi musooke mutaasi embeera si ennungi tumutaasi tetumututaasa wakigasiya I wasn't the only one in need of rescue. yagamba kasiako kirabika sinze nzeke yali yeetaaga okutaasibwa kubanga ne bano baali mbuzi bw'amaanyi nennya zaala They talked about all the craziness that goes on. bwe simanyi alina akatabo ke yali asoma nga boogera ku bakyala bwe baba bagenze ku bachelorette parties balina ebintu ebyekitumba bye bakola With the magic mics. bwe simanyi bagenda ne babeera n'abasajja bano abagenda maaso n'ostripinga Or faking an orgasm. ne batandika ofeekinga ogazimu zaabwe Or doing jello shots off a stranger's ass. oba siki nga bagenda maaso n'okugira obunyama bw'abasajja That's right. Getting naye abasajja bwe baba bakola ebintu bye bakola lwaki ffe tuba tetubikola You're whores. muli bamalaaya mmwe Now, fortunately, I don't have to worry about all that behavior ekyomukisa sigenda kweraliikira ku neeyisa eyo eri kandisi foolishness. You're much too old for kubanga kati gwe oli mukadde okukola ebintu nge ate oli mukadde nnyo I heard you. anti nkuwulidde ogusoose ng'onnangira obukadde Nothing too wild. mugenda kukola kyekyo kyolwako nti wali kyattabu kye tugenda kukola Age. of course tugenda kukola ebintu abakazi abali myaka gyaffe bye bagenda okukola Taking a show. tugenda kuba kasho You'll have plenty of time. tibaseegeza mulina akadde akawera akaaki maama atolooza alina gye yabatwala yaleeta baba we masaaji Get away from her. niba naye simanyi ngeri gye tusobola mudduka gwe teweeralikire nze ngenda kukiyiya otya nze nsobola okugoba namukadde oyo I've got another surprise. maze okufuna surprise endala Reservations tonight. maze okola reservation lendako nnyabo ono yasituka loleni Sorry to disappoint you. yamugamba nosonyi okudisappointinga maama swiri I was able to squeeze in a reservation. nabadde maze okukola reservation y'abantu bataano Isn't that a coincidence? eyo si coincidence Andre, the concierge, ogamba eri Andre concierge nange yabadde amaze okukola y'abantu 7 head
table. So we're going, girl. Era nga tugenda natula ku head table. Exclude Tish. Ate ekyo kyamba excluding Tish. Damn, she's good. Bana yenga mukambwe. Rest of my life. Gwetebereza ngenda kuba naye obulamu bwange bwonna obusigalidde. Does Miss Loretta want? Naye dda mbutuufu kikyayinza okwagala kiyinza omutugobako. Wait a minute. Yeetaaga kweggalwa. When does your Uncle Ed Gwe kojjaawo Eddie agenda kujja ddi. with her? Namulabako nga yeemoola naye ku couples party. Never say never. Oyo mukazi sikiwa kono gwe togaana. Uncle Eddie. Nze kakasa Uncle Eddie bw'anajja wano ajja tuyambako na mukadde oyo kyamukaddiya. Kali mukasiya kano Baneti agenda okuzza amaaso ng'alengera Floyd Mayweather. Banange gwe musajja mumute naawe ono faani we ssebo. Ulereza abadde tategeeza gezaako kulumya ono golaba ssebo faani wo oli ku Twitter ne ku MySpace kwoli. Ekyatulese wano kyali waffe agenda kufumbirwa. Tulina kabachelor party ke twategese ku Constant Villa. Ekyo bayita okusaasaanya emitwalo 4. Agiyise emitwalo 4 talina gold card kirabika bamusaba enaye. Ffe baatusabye 10,000. Omanyi genda okikebereko gwe kenyina yeebera investment office ngobeera ne golden card. Obadde kina mwe mulaga bulazi just tumuyita buyise no flyer for after party. Wama Floyd osobola okundaba. Floyd Mayweather. Can you get that? Osobola kikwata ekyo mufune flyer. Aina ssebo bakamenyi. That's where we at, man. Oyo gye tugenda okubeera. Kono nyinza okuyitirayo. Kirungi. Then namwe tujja kubayita bakanyama mujja kujja namu. Kaino ssebo amugambye mbu ali mu Constant Villa. Olina amugamba gwe kyoyita okusaasaanya emitwalo 4 koyera bannoyo. Kyabika ye talina golden card. Kubanga ffe baatuwadde ku discount. Okusiza tulina golden card bamuwadde ku discount kwe bamusabye 10,000 every night. Abayi. What is your problem, Ben? Siroti. Nigwe Bene kizibu ki kyoyina? Siroti ssebo. Farah's fortune. Bennett, you walking around with a Mukazi wange yaŋŋambye nsobola okugezaako zanya Siroti weekend eno. Fanny pack, it's not a purse. Eno bagiyita fan pack si kasawo. It's fine. Throwing slots. Everything. Tugenda kuzanya so gwe. We're not a group of old women that just busting here from bed. Tetuli bannamukadde abadduse okuva mu Bakersfield. Here's a group we gonna play Ekyatulese wano twazenga kabinja tugenda kuzanyanga kabinja tugenda kuzanya black jack. Jack once and I lost. Ono yagamba black jack namuzanyako olumu n'ensooka nfirwa sente zange. There's my entire money for weed the whole. Nze nange nafirwa sente zange ez'essomero. Hey! Abayi. That negativity floating off. Saagala gezaako kuwulira mbeera mbi eyo ebayitamu. Kangikwate ngiteeke mu nsawo. You're not getting that back. Temugenda gifuna eyo embeera embi. Train going. Let's keep chewing, guys. Njagala tugezeeko kubanga tulinya train bw'eba etambula tugende. Domi yabagamba temufaayo mugenda kweya ne baplo. Waliwo akasita bwe katukira ng'omusajja olina okwetwanako. Nze ngenda kuzanya slot sigenda ku black jack. Wama genda ku slot kekyo. Oli ayagala kuzanya byuma. Si black gwatolaga wa. Hey guys, can I get a second? Gwe ssebo. Musoke mumpemu eddakiika nono omugole. What? Gwe. What is going on? Gwe ki ekikuliko? The job that you asked me to do. Wansaba ngezeeko okukola omulimu gw'obwa besiman. You man. I got some shit set up. Ndeka lisi nkwasaganya omuzannyo guno nyina bye nategesa ate saagala ongiweyo. Jatugende. Ne bajja bazanye black jack. Black jack oyo takubyalinga wheel of fortune. Black jack asekula. Nga batandika okuzajja. Kalina agaba. Wati wafaanana. Dumba weeyo. Split those. You said never split the game. Gwe sooka ogire. Always split the A6. Ono musaatu yeeyaza embyuma. Don't get in my head, Brandon. All right? Kali ye bamusekula olusekula eyabalese no bamukuba olukuba sirwakuno. Bamusekula olusekula muganda waage. Katula balibo bakuba ye bamusekula. Baasuka ne bamulyawo amajja. Be yalese ssebo be bakuba. Ye bamukuba olukuba. Kyokate yeyazenga pro. Yaza abalage bwe bakikwasaganya. Yova wayo baje bino byesagala kakatirize bakubira kitira gwe ndajija. Cedric man. Azije. Nagenda funa chips. Kigende aziteka utaseka kubaga buno busuwa bwe. Nateka ya omudidigo gwe dumba. Dumba ne bakuba. Akasuwa bakasekudde. Dumba gwe sebo. Sebo. Yes, can I please? Kaifu wako atikuba etudde bali bano babalese luda. Come here. Njagala ka whisky. Cancer. Wa moyo tomuwa. Kikansoling. Kandisi. Alcohol is the leading cause of hangovers and bloating. Yabagamba alukakoro kyekitwe ekyasinze okuleeta hangover. Ate kyekitwe ekyasinze okukyankalanya. Tickets to see Dionne Warwick tonight. N'abafunidde tikiti tugenda kulaba ayitibwa Dionne Warwick. Dionne Warwick? Dionne Warwick. You told me you and your mother love Dionne. Wangamba nti gwe ne mama omwagala Dionne Warwick. Right, but I don't. Good then. It's settled. Kiwedde.
Thanks, Candace. Webale nnyo Candice mugenda tutwambya kya mukaddiya. Uncle Eddie? Uncle Eddie ziba teziri busa. What are you doing? Uncle Eddie atokola kiwana eno. Ati ogamba kimunange mwana wa mwannyinaze. Kameseji ko nakafunye. Katuni yasindikide Uncle Eddie kamese namugamba tulolita ali eno. Lolita. I'm so sorry to hear about. Bana yimuna inga kitalo nnyo kusinzira ku Deacon Jackson okufa kwe. I know what it's like to have love. Manyi bwe kibeera otekwa bwali omwagala. You mean anything I can. Wabula bw'oba olina kiwetaaga kyonna kyesobola okukolera. Wendi. How many times have you... Mirundi emeka ng'ogenda maaso n'okwana abakazi ng'okozesa ekigambo ekyo. Plenty of women. Bangi benkwanyi nga nkozesa I've said it too late. ekigambo ekyabakyala naye ate tugaba abakazi naye ate ye omukyala asoose gwasoose ekigambo. Tickets to go see Dionne Warwick. Omanyi abadde alina ne tikiti ng'ayagala genda kulaba Dionne Warwick. Dionne Warwick. Dionne Warwick. You know my church choir just sang. Omanyi mu church choir wange nayimbanga aleluya munange. If you'd allow me to buy one. Kalwaki sigulako emu. Togulako twale eyange. Zonna zitwale bambi tukwegayiridde zonna abaaye. Kyamukaddiya. I'd love to. Nandiyagadde okutwala. My treat. Anti munaye tewali buzibu. Tikiti kitwale nti ze nziguze. is back in. Kirabika bamufunziza olwayo bagenda muhe chiki chaka. Kakati tukwate kubo tuvaayo. He swung in the girl's direction, and the guys were about to commit the first of many turnovers. Onagamba nti kusaidia abawala kyakitandisa okugezaako balungira. Naye ate kusaidia yaffe twali tugenda tutandika okugezaako kubanga tuzannya akazanyo mulundi okwegamba tutandika step yaffe esooka ku buki bwe tugenda ozannya amasekati g'ekiro. You ready for fatherhood? Ng'oli mwetegefu ofuuka taata. Jeremy. Thanks, Big Mouth. I think Jeremy's fears are somewhat justified. Nze ndowooza Jeremy alina kyatya. Raise a child. Wow, Zeke, really? Kwegamba kyatya kukuza mwana. No, my frat brothers. Isaac and Terrell just got in town. Michael yabagamba nti waliwo bakyali bange be nali nabo mu fraternity. Kuliko ayitibwa Isaac ng'ogasseeko ne Terrell. Bajja. Abo bakyasinze okukyankalanya. The tasting menu is exquisite. Tasting menu ebadde nsufu. Ono ye chef yamugambye yabakodde ka tasting menu. Rest of you? Munyumiddwa. Perfection. Kabadde perfect. So, fellas. Bafelazi. Your friend, I have a few. Ngenda basaba nsooke njogeremu n'essaamu eddakiika entono. Lead the way. Genda. I love Ratatouille. Ratatouille yannyumira. Yogera katuni ayitibwa Ratatouille. Yalimu abafumbi. Kati yamugamba ekisufu kiri bwe kiti. Siri mwetegefu kugulawo restaurant ndala. Opening a new one myself, and I'm in the market for a new sous chef. Agamba siganyi kale waliwo gye ngenda okukola endala eyange ku lwange. Ate nga neetaaga omuntu anaasobola okunfumbira. Nalabye gojja asobola okikwasaganya. Are you really offering this to me? Ddala mbutuufu guno omulimu ogenda gumpa. Inspired the whole new entree, which is a fancy way of saying I stole. Kitwale nti yengeri ensufu ono takikkiriza. Kubanga sebo ono musaawo amaanyi. Want to create their own restaurants? Abantu bonna abankulira okimanyi nti abankoleranga okimanyi nti bagulawo restaurant ezaabwe. Breaking ground, the new space I've done at Hollywood. Why don't you stop and take a look? Bw'oba oyitiddeko erudda osobola ogenda ku Planet Hollywood. Oui. Excuse me, chef. Chef. I really think this can be huge. Bamuwadde ssebo omulimu. Omusajja okuwa omulimu ssebo yali takikkiriza mu kaseera ako. Woba tamanyi wagenda biriramu mukyala. Tamanyi wagenda kiriramu girlfriend we. Naye kyatamanyi ne girlfriend we bamuofalingidde kagamba akalimu. Kirabika nze kamba siibule ono mukazi wattu. Mukazi wa Bennett. Tish, what are you doing? Kiki ogenda okukola kati? Well, I'm gonna have a mom kid. Ngenda sooka ntambulemu. Play the slots for a little bit. Nzanye ebisiroti. Just go nose around the gift shop. Then ngenda nsooka enkebereko mu gift shop. Selfies. Nsooke nekuba ebifaananyi n'ebibumbe. Then ngende mu kisenge mbeereyo nzeka. It might be a crazy night, but you're more. Kiyinza okubeera ekiro kwegamba tetuganye ekipangulu kufunayo ejja ntugende naawe. Lwaki nedda? Not want to be alone. Nange saagala kubeera nzekako ge mazima. Tish, if you're gonna join. Tish, woba ogenda twegattako. One cardinal rule. Waliwo ekintu kimu kyenjagala liisi nsooke nkulabuleko. Nnyambala. Mu butuufu weetaaga liisi okyuse mu nnyambala eyo. Ntekeko omusipi. Nyinayo butwini set kono yensonga ate tetukwagala obeere ng'oyambadde butwini set bwobwo. Weetaaga liisi oyambale ku ngoye eziraga omubiri oyambale ku ngatto empanvu. Zino ze nnyina okwambala empanvu sisukka zino. Kongovule bwange bukyukakyuka. Kati ki ekya kyensobola okwambala kuba nazina bino byokka gwe jangu. Jja tusooke tukoleko. Ate mayi engeri gyali designer yajja asooka mwambazi njagala wekanya. Lwakayise think like a man too. Tuli ku kyakubira esooka twakiraba. Hey, baby, what I need to know. The ones
kali obuzibu obuli ayagala nnyo akasweta ke tayagala kulaga mubiri yambala kano jangu akasweta kange akasweta kavweko kati ku saidi y'abano batuukirako mu club njagala mukimanye nti nze bestman omuntu yenna gwasobola okugezaako okufuna akyasinze laba ekiri waneeno kugambye ekiri munda waneeno kikabuka Rodi sebo yabaleseko eno mu kaklaba Andy Cedric I tell you I love a woman without uniform. Go, go, go. Wait, the Coco or Glow? ono yasoka n'atunulira Dom. Why Dom? Oli bulungi. Of course ndi okay. Seriously, what's up, man? Chichimani soko tubuli ekyekigenda maaso lwaki oli munakwavu. You are. Era ddala mbutuufu ndabika ddala oli fine. Alabika akwagadde laba nno oli atudde mu katofaali ke. Chef Cotillard offered me a job. Chef Cotillard yaŋŋambye nti agenda kumpa mulimu. Bagenda muwa mulimu. Then ekyo kirungi. Especially if I take it. Anti simanyi oba naagutwalako no lwaki. Lwa mukazi wange Rolin. It's called the Dom syndrome. It's called. Atandise ofuna kye bayita Dom syndrome. That's what it's called. Kiyitibwa Dom syndrome. She dumped you and you took her back. I know what. Ekisinga okwasenako omukazi oyo yakusula wone then ate n'omukkiriza. The job that can make you. Kano ke kasi ogezeko sikano omulimu gw'ebirooto byo omulimu ogusobola ogezaako okufuna ow'enjawulo at the same time ogamba musimanyi biki leka naawe kati lwaki mugamba nti agenda twala dream job ye ate bw'aba nga agenda kuba munakuwavu nze waliwo ekibuuzo kimu kye njagala okubuuza Dombo kati singa omukazi bamuwa omulimu golowooza asobola okukola ekintu kye kimu gwe ky'okoze lowooza asobola ogezaako gwesonyiwa oli yasooka n'amubuuza okikola otya kubanga mutuufu ekibuuzo ky'obuuza kirimu eggumba amugambye golowooza omukazi asobola ogezaako kwesonyiwa omulimu singa baba bamukozizza mu kaseera ako bakyali bange bayingiddewo be yabagambye kayitibwa Isaac ne Trorel si beebo tobagwera yabadde ayagala soka befasa kubanga oli yagambye be basinga mu kukyankalanya kumbe bazungu bweda basuubira baddugavu Isaac ne Trorel manyo ga baddugavu ddala mutuufu yali mu fraternity ki yabagambye baali bakyali be kuva mu fraternity lwaki omukazi omweru azimba omwana we Trorel ekyaga baleese empingu n'amuteeka kugulu abantu abaddugavu tebateekako baddugavu bannaabwe empingu omuddugavu yateekako kwegamba omweru yateeka ku muddugavu empingu nga sinema eridi zibayita jangu nze bapita Trorel banaye Zik the freak abatubuliddeko bingi kati lwaki muli ku buno obwokunywa buno bu soft drink lwaki muli ku bu soft drink buno gasiya tugesoke tufune ebyokunywa ebyaddala ekyo tukitandikeko bali bo bakyankalamu bakyankalanya baboys ate tebabeetisse babagabe baveewo kane bano bafuna omukisa ogufuluma wabula kye bakoze tishi kyamukaddiya kyeba engatto bwe buzibu naye kyamukaddiya kye bamukoze yajja mukazi wattu bambi engatto zinzita ze mumpadde ngenda kubeera driver wamwe bannange kyekyo eno yentambula gye tugenda okukozesa eno emmotoka ssebe ebadde y'ababoys wabula njiriddewo kakati kono gwe yingira abadde amubuuza kati baboys bagenda kikola balano gye bawadde baboys eno si emmotoka ssebo gye nasabye era emmotoka yabadde ntimbetimbe nze mbutuufu engeri gy'oligga enkyagadde kono si bwe kiri naabwe As a matter of fact, you do. Tugendagenda bwe tuti kono butereevu. Are you gonna get in the car? Mugenda kuyingira emmotoka abo bati mugenda kuyanze temuntiisatiisa. Tugenda tambulawo. Teri kugenda twalira mu kimotoka ekyo. Basazeewo batambulewo. Muno yabagamba nti wali buzibu oba mutambudde bwe mumanyi naye si baddiza jammwe ze mwadipositinze. Kati ki ekiri ku pulaani? Anti bingi ebigenda okukolebwa. Yatandise dda okutya kono olina okutya. Simanyi waliwo essimu y'omuntu evuga eyo ssimu yo yevuga musooke mulindeko yajja asooka agikwata hello Fox yeetaaga kwogera nawe bossi we emmere gye batuwadde baddemu obutungulu bungi waliwo alina ku gamu kono mukebere mu nsawo yange mulimu obulimu bwe naleese yaleese n'obwabbaawo obwakayaga alabika teyategedde kyokka bati tebasimanyi nti mulimu akayaga owaayi bulina engeri gye butungununamu
bulunga tebuliika. Hi, Lee. Lee. All I can say is congratulations. Kyensobola okugamba nti bwe balituuka ku buwanguzi. CEO of our global media group. Ofuuse CEO wa Global Media Group yaffe. Did you hear me? Yanexi. Mpulira. I'm stunned. Ati munaye kinkyamudde. Kinzije mu mbeera. Lauren Harris entered the big leagues. Ati kati simanye. Bum with your brides. Bwe bituuse kati olina ogezaako tukulembera ogenda mu big league. Okay, here we go. Ono yalabira ddala ng'obuzibu buzzi tamanyi ngeri gyagenda gamba musajja bagendagenda mu New York. Kiki? Oli bulungi? Someone's gonna throw up later. Ready to... Bituuse nno ojja kuza balansi kasooka wuta bw'otyo. Kaakati twakwate kuba ne tudde pembeni. Unaina gwe yasikana Sophia. Wonderful, Zeke. Zeke story ki? Guys, Banani. the lovely Sophia. Ono ye lovely Sophia gwe mbadde magamba kakasya kano konna. Gamba ki? Mpola. Mana isooke tumuwemu akadde. So, Kakati. Zeke had to call a timeout. Zeke? And into yet another old flame. Gamba mbu Zeke. Tegatugambe yalina akasya we yali awummulidde naye. On the fantasize man. Nagwe yatomera mu biseera bye ebikadde gwe yali yafunganako. Yalowooza agenda tandikira wabula kyammalako enviiri sebo kamwekyangirako. Kirabika tekyali amulaba nga Zeke the freak. I think I was Gwe story ki? just an asshole. Sometimes you gotta wait to find the right woman. Ebiseera ebisinga bagamba nti oba oteekeddwa ogezaako okulinda ofuna omukyalo omutuufu ddala gw'oteekeddwa okuwasa. Bannange, kaseera kakubanga tugenda kunyumirwa tulinayo bachelor's party. Abaali wano. Tiwabaawo akwata essimu ye mukazi we naamukubidde. Manyi omukubira bw'atakwata n'akubira bali. Call me Cedric? You know I can hear you. What do you want, Gail? Why the hell do I have over 40 Gwe lwaki bagamba musimanyi bankyaginze emitwalo ena. company credit cards? Mitwalo ena ani akukyaginze emitwalo ena? You are dead. Gw'ofudde. Ani gw'oyogera naye baby? Ate waliwo ayita nakyala baby. Gwe nkusse. Mukazi we waliwo amuyise baby. Kati bamugambye mbu bamukyaginze emitwalo ena yagamba musooke mulindeko kino sikitegeera. You guys go ahead. I'll meet you at Planet Hollywood. Bano baatuukira erudda. Kaseera kakunyumirwa. I feel like I'm on a conveyor belt. Get higher, baby. Laba tabu. Get higher, baby. And don't never come back. These bitches are Banange. Excuse me, I'm so sorry. Musooke muse ono yakwate kuba lume ku reception yasooka ababuuza ena gye bagimukyagingidde. Ng'ate wano bamugamba discount kiro kya 10,000. A little glitch with my bill. Kirabika waliwo kagiri kyakaze ku biro yange. Booked the Constantine Villa and the very special. Napangisizza Constantine Villa ku special discount. Discount ya 10,000. Well, the promotion is for 4,000. Yamugamba discount ebeera ya 10,000 kati Villa ya mitwalo ena. Yali eteekeddwa kubeera yeena mu 10,000 kane tukugirako 10,000 n'osigaza emitwalo ena twakukyaginza emitwalo ena. 40,000 gold points. I don't give a damn about the gold points. Nze sifaayo ku gold points bannange. I just realized. What? Kyentegedde. It's too big. Ekiruumu kinene. It's amazima gali nti eyo suuti sijasobola gibaamu kugamba ninze kate ruumu nnene. You think I can move to? Kali mulowooza musobola okunfunira lisi ewatono ewafuna weesobola okubeera. Something small. Gwe nfunirayo akatono weesobola okubeera. I can do that for you. Nsobola okkikolera. No additional charge since you are staying in the Constantine. Okusinziira nti obeera mu Constantine Villa. Our standard 72-hour cancellation. Then kiba kitegeeza nti standard cancellation ebeera ya. But 70. You know what? Yagamba naye. I think that Kegaibo bagamba bw'oba oyina gold card bakukyaginga discount bakusalako 10,000 bakusalirako 10,000. Where's the ATM? Eno Villa ebeera ya mitwalo ena mu 10,000. Eriye yawulira nti oba osanga bamukyaginze 10,000. Kumbe buli kiro ebeera ya mitwalo ena mu 10,000. Bamusalirako 10,000. Ebituuse kati byononese anoonya ATM weeri. Kiki kyekituuseewo. Omanye ekintu kibadde expensive n'okusinga kye nabadde ndowooza. Kuteereko mmeka kona listing ogenda kunteerako emitwalo 36. Omutima gwe gutandise okukubagana. Sente z'omukazi ze batoddeko. Leeta ekyokunywa kyake. Anoonya ATM. Utakikkiriza. What do you mean? Tell you what happened? Kiki otegeeza nkubulira ki ekituuseewo gwe towulidde ki ekituuseewo omusajja ngambye. There's no chase. Emitwalo ena. You don't got me. What makes gwe tonfunye. entire $40,000? Ekisinga okwasa ennaku. Sente bazikyaginze ku kadi ya mukazi. She gonna kick your ass. Agenda kusamba obutofaali. He's saying everything I know. Naye gwe tosobola sirikako gwe buli kyoyogera buli kimu kyonna kyekindi mu mutwe. I gotta fix it. Bwe bituuse kati nnyina ofikisinga kino omukazi alina ofuna sente ze. Said, here's the problem. No one else Kati weebuzibu. when they need to in Vegas. Teri afuna sente bw'aba azeetaaga mu Vegas. 2 words for you.
Rain Man. Yine ebigambo bibiri byengenda okugamba Rain Man. Kapite bakyapiri tujja ko tobayita. This is Michael's day, man. I'm not gonna ruin this for him. Yamugamba kino ekiro kya Michael sigenda kimononera mboro kubanga simanyi nasaasanyiza seto z'omuka kino ngenda kirwana konzeka. Kyengenda okusaba kiri kimu kyokka njagala ofuke wingman wange. Funirayo essaawa egi. Gobera nabo gubagambe jasi gufuna engeri gyobayiya essaawa egi. 1 hour. Essaawa emu nti essaawa emu. Nkugambye essaawa emu genda obasiikane gwe tobabulya wagenda ze. Kali we bituuse agenda funa majja. Agenda funa majja agenda gafuna muzaala. Asobola okuzaawo sente z'omukazi kuba omukazi amusse. Bano baatuuka erudda. Nze sifaayo abasajja ki kye bagenda maaso n'okukola oba ki kye bakola nze tebindya muno naayomba. Okimanyi nti omusajja yankopa yerinze ku Louis Gossett Junior ngalinga agamba sikyali fane. Nze ndi fane buli omu akimanyi musooke tusoko tuwa ebyokunywa. Kali we bituuse okusiza ku lisi ebyo bye tuteekeddwa okukola ogenda kuzinira ku bbaara waggulu oba si ki. Baamweteka ne bamuleeta waggulu asooka atema enguliko. Wamalowooza bba wange mutuufu oba osanga ndi controlling otekisegeera omusaayi takisegeera yazza amaaso yekanye zekulaba ssebo ndi fane ono yamutulako butunuzi nze ndi fane gwolaba nze ndi fane kale yakwate kubona jerudda kali bwamala ofuna ssente yalumba ddumba bwe ddumba nkomyewo n'amajja ku mulundi guno luli wankubye leero tompona n'asooka azimuteera ku mmeeza. Banaye tugenda sooka tubazeewo mu gy'ekyenda aya saawa yakona old school banakya ne bagamba kyekyo tulina baaba awo tulina ne batandika okugenda mu maaso n'okakooka njaga weekanye. Yes, waba temwerabira buli lwakuna tugenda kubeeranga ku Siren Viper Room esseeta. Buli lwakuna egenda kubeeranga movie night tugenda kubeera eyo. Bano basooka ne babuuza ono kyali wafalira Bestman aliwa kono Bestman ajja temufaayo. Bestman ali eno ssebo kyakola ddumba. Ddumba abadde alowooza agenda mufunga naye olwaleero azze alina motive ayagala sente za mukazi we ziddewo. Ye bali tamanyi nti bakyajinga emitwalo ena. You know, she's so high, she'll drive you right out of your mind, steal your heart when you're blind. Njaga weekanye. She's scheming, she'll make you ate abeetaaga okumanya ku byetegeka z'ekizadde Marisops Uganda Limited. Nagamba osobola bakubira ku simu yaabwe eyowerere noti 8 noti emu 2 noti 3 emirundi 3. Tusooke tunywemuko bannange. Ono bamugambye nti abasajja bafunze ba boys bafunze empaya essaawa egi nsonga ng'enezanya ezzaala nfune sente z'omukazi ono. Muziki ssebo gukuta akati Middle East Coast Sultans. Abaye ndowooza tuddemu tufuneyo busookisi obulala. Nze neebuuza Bestman wange aliwa siganyi busookisi obunywa naye Bestman aliwa. Tugende tusooke tumunoonye. Tetuyinza kubeera wano nga tuloba bulobi bwe tuti. Bali kyabagwago ne bagala tusooke tunoonye Bestman wajjali. Ffe byo tuteeka ntulobe oyo gasiya mwere twetaaga. Abakyala ssebo kifuuse obadde kinaawe. Mugole ssebo naye yatuuka ekiseera n'ataama. Ono kyakola ddumba asekula ddumba okamala ojja kunzijamu omusira ddumba yatuuka ekiseera n'agamba tufudde. Ate erisebo baba monitalinga tebozi ne bebeekuba ennyo baba bayagala balabe lwaki alesi nga ddira gw'olimu akacyankalamu baba tebaagala alesi ddira bwoba odiri nga tolina kubibwa mikono ena consecutive. Kuba sebe mikono ena consecutive kiba kisusse. Mukazi watu yasooka n'anyumirwa. Yakuba omulanga. Juyira baamize buli obunanka.
naye kyebubakola basazeeko dda kati bali hayi kyokka ate bateekamu ne Drake. Ono abaali wano Pitboss yajja n'amusikana why genda okussaayo ng'amusekudde gwe bagenda kugoba ddumba gwe bituuse ogera kuba tokyakola wano kati mu kaseera kano mawulire ssebo gafuluma nga bagamba nakya bamukuzizza Lauren Harris yagenda okwasaganya Global Media Group ey'omu New York kero lyewuunya gwe ki ekigenda maaso nawe Bessimani otubowa mwe temusembera na mbeera mbi yammwe gwe bituuse kati nfunye wano nakafuna ssebo kanana kalambirira ngenda kuweza sente ono ye Bessimani akyasisa okubeera owembwa ku si ya Katonda zisira mabeere mu maaso gono mumanyi kyetugenda okukola bano kyebogedde kituufu amazima gani timbadde nkusudde okwono nedda wankwasa obuvunaanyizibwa nga nyina otuukiriza obuvunaanyizibwa bwange n'omulimu gwange eyo si ensonga lwaki wanfula Bessimani kusula ogenda kuzanya zaala nesiga ng'abasigadde bano bonna wotaabalonda balonda nze kati ekyo kyolwayo mu kitwani nti olunaku lugenda kufuuka lupya tugende guleeta sente zange Dumba yagamba nkuwonye kasajja ssebo kabadde kamusekula gwe wayi kiki kyegambye nkugambye jasiba mpayo wanaawa mwenawe tungasa wingimani wange It's midnight, guys. Ono yabagamba banaye midnight. Not the alcohol talking, guys. Guno si mwenge gwe gwogera. The biggest day of my life. Wabula luno lugera kuba olunaku lwange olukyasinze. Married a woman on my dreams, man. Come here, man. Genda kuba wasa omukazi w'ebirooto bye. My wedding day. Leero 15 kwegamba enki egenda kubeera mbaga yange. Leero kwegamba mbaga yange. Linda 15. That's a sign. Kano kabonero kennyini. Gwe naawe sireka tutuwoganira. Abantu bawasa bulijjo si gwasoose. Wuliriza. It's a sign. Kano kabonero. Kabonero kaki. Michael sirika naawe nnyina kyenjogera. Omanyi nalusinga virginity yange nnyo emyaka 15. Nze ne mukazi wange twawukanye emirundi 15. Osegera kano kabonero. Kibasegeza nsobola okwangula bwe banga leero 15 alagawa leero 15 sente zonna bwaziwangudde n'aziteekerudda mutwalo ngutadde ku Black 15 musirike abasigadde musirike kyagala kulira afuguma kyagala kulira anyiga kyagala kulira kubakerere wamula Black 15 ntaddeko mutwalo gwange gwonna Black 15 kati azeeko eno n'abagambye neeyitwa Will of 40 eyo tesekudde woowe Lorette bana esaagala kuwulira ndeetera mbeera mbi mumukkiriza akikole Cedric Black 15 Black 15 niyakwata n'azijjayo n'ateekako akanusu kamu kati ataddeko mutwalo asuubira ofuna emitwalo 35 Black 15 kyokka teyawangula kyokka tono sente z'abadde azijjayo omusajja n'agamba normal bets kakaino ye tamanyi nti bamuteddewo kakiipu kamu kokka kakiipu kamu bwe kaba ka 2,200 bakakubisamu emirundi 25 umanyi nkutaasizza kati ontaasa biki mbwa gwani agambye ontaase gwe ntadde sente zange oko nkugambyeko muzijjewo lindako gwe togenda kuntabula mbwa za ku kyalo ndi mukuwangula sente abadde afunye emitwalo 35 ejja $. tekati ng'agenda sasula omukazi emitwalo gyena endala bazinywe bazirye embwa egenze zijjayo sente ze nalekayo kakiipu kamu muleke mufungane gasyamba za kukyala lajewa. Third quarter, and it was still anybody's game. I can't believe you guys are hungry as sisobola kikkiriza nti bannange energy after that performance. It's midnight. obudde buweze essaawa 6 gwa kiro. Oh my God, it is. ddala mutuufu 6 gwa kiro. Day jitters. No, it's not that. tungamba nti otandise ofuna wedding jitters kono nedda. Their family and I can't marry Miss Loretta. She. bagamba nti ebiseera ebisinga bw'ofumbirwa omusajja oba ofumbiddwa famire yeyo naze sobola gezaako ofumbirwa mu kyalo Loretta. Yeah, she is. oyo nnyazaala wange kwegamba wambwa. With a mother like Loretta, Michael is always going to be a mama's boy. amazima gani tisobola geza mujja ku maama we buli kaseera ajja kubeera nga mama's boy. Told me that the day I married ono yabagamba mulina ogezaako manya ekintu kimu olunaku nange lwe nafumbirwa Beneti jjajja wange yaŋŋamba nti mulimu ebintu byetasobola gezaako kukyusa. I believe that I can affect change in my nze ndowooza nsobola ogezaako oteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwange. man's nature. tosobola kyusa nfaanana ya musajja. Can't do anything.
tiwali kye tuyinza kukola. So basically, I'm just wasting my time. Katulinga ngamba nti mala budde kuno dda sigamba nti omala budde. Alisi gwe ekikunyiiza Zik the Freak. Kono si kye kinyiiza. Like he's pulling away. Kwegamba linga neegobako. This wedding. Buli lwe twogera ku mbaga eno. I'm reprising. Oba Alisi ne njogera ku kiseteyo oba ne njogera ku Bridesmaid. Kwegamba abeera mu kutya okutenkanika. Anything about getting married. So why would he? Alisi teri ayogera ku kyabufumbo. Are terrified of getting. Abasajja batya tebatya mbaga. They're never gonna. Naye batya okubanga tebagenda kuddamu kukola bye badde bakola mu biseera ebikadde singa amanya nti agenda kuwasa. Yeah, it's when. Bino ebyogenda nga mu bubaga ngenda mu kirabo simanyi funa bukazi. Waaye. Ladies, Nyabo teshi. out fear of marriage. Sike kasira okwogera ku kutya bufumbo kubanga kati ono agenda kufumbirwa tujja byogerako oluvannyuma nga amaze ofumbirwa. Yes, you Mumanyi ki kye tugenda okukola? get lap dance. Kati ogenda kufuna rap dance. See me stripper. Ogenda kufunira stripper. Esegera. Kigenda kubeera kika. Kasi akamufunira stripper. Ono yagamba nga ttiimu y'abawala egenda maaso n'okwatagana ate yaffe yali esatulukuka. Ono abuli ayagala musekula. Tulinga batumbafu. Wayi naawe lekerawo. Ngenda maaso n'okwona bachelor's party yange kono oyo. Musi ekikuliko naawe. Jukira bwangamba mu Coastal Villa eteekeddwa okubeera ey'ebbeeyi. Kituufu ya mitwalo ena. Olunaku lwansaba ngezeeko okubeera besimaani olwo lunaku lwe nabookinga Constantine Villa. Kati lwaki oba okikola? Ye sente wazijjawa. Sente yakozesa za mukazi. Buli kimu kyonna kyayisambula bulungi nga sente zange nina nali saagala kuddira mukazi oyo naye kati labe byatuuseewo. Lekera ogenda maaso n'okubutenguula. Leka kiwedde. Kati nkitereeze ntya kono simanyi. Waliwo ka beer pong akali erudda tusobola ogenda maaso. Gwe oli musiru. Tuli ku bachelor's party ng'owooza beer pong oli mugwagwa. Nze manyi engeri gyesobola okufunamu sente ezo. Tugende tumaasule. Ddala mu butuufu Bennett oli genius. Eno Amateurs Night kuliko sente ezitenkanika. Bino bya kisiru naawe. Leka soko lino mitwalo 5 tetulina ngeri gye tugenda kuwangula mitwalo 5. Yagamba ekisooka kya mitwalo 5 ekifo ekyokubiri mitwalo 2 kitundu ekisembayo kyagumu kitundu kwega kuliko n'ekyomutwalo. Ffe ebisatu tetugenda bifa tugenda fa ku kifo ekisembayo. Tuwangule mutwalo at least ife abasembayo. Mutwalo abantu 5 gye mitwalo 5. Zik nkubanja. Bwe nkugamba nti ke kasiro nyinya akatofali kakaddugavu genda kanyinyi essaawa eno mugenda kuntaasaba naye ndi matiga. Bana tusobola okugezaako okunyumirwa. Nze ngamba ebiseera bisinga bw'ojjamu essaati kireeta mu masozi zo zonna. Nze nandiyagadde nange okumeru strippinga. Banayi alisi kino kyalwa lumusigamba ntugenda nakyo ekibira mu vesi kisigala mu Vegas. Banayi mbegayiridde. Domu yagamba nedda. Kiri yalina okukkiriza kulwa seyawe abagambye nti ekifo ekisooka kya mitwalo 5, ekifo ekyokubiri kya mitwalo 2 kitundu, ekyokusatu kyagumu kitundu, ekisembayo kya mutwalo. Ffe tutufa ku bisatu ebisooka tugende ku kisembayo. Alisi mwenna basatu bwe baba na bataano bwe tufuna omutwalo kiba kitukolera. Kati bajja basooke bambale bulungi nnyo. Banaike kasira short time. Zeka kasaba bali abakyala bagenda balya gwe. Zeke toloba yakusala gwe. Kali mukasya ke kamu kume n'abakyala emmotoka yabavuge baleeta eno erudda. Baze kusikana bamaasozi labatagali. Obutuufu soba kikeza mu ni mu strip club. Ono tiisi jukira ye mukulu ku bonna. Kali yalabirira nga kibazeemu kyo kyaha. Banayo ye mukazi. Nesiga oyo sigo oyinza okwetaaga jankutwale gye bali. Ne bayitawo. Eno seewo wali bakanyama bafalishi balaga mubiri. Wali eri sikuzanya. Labatagali. Ne bayitawo bajje basoke bekanye balabe. Bana tuteekeddwa ogenda maaso n'okola kino kono butereevu. Yesu Kristo laba abayaayi. Muganda wange lengera oyo Katonda wattu Yesu Kristo yawulira nga aswadde. Ke kaseera kati eno gye baze tebakimanyi nti bababa we bagenda kumaasula. Waliwo eyajja mpaka nno eno bagisi Amateur Night. Abayi ngere mbafunze n'ayitawo. Oyo guy is a professional. Batugambye eno Amateur Night kyokka ate balese ba professional. Banayi ba amateurs mwe muddako. Yes sinaya basoka ne bayitayo basatu ne mugala bali abasaba bayina emibiri ndaba nejabana tugenda competinga nabo mune bana abayingireyo ba amateur. Wandijeeko empale baba tetunyumirwanga empale kweri.
Basooka bassaako waliwo ayitibwa Santa Cross gwe baleese yambadde nga faaza Christmas laba tagali n'asooka alinya waggulu ku po mukapa muzibu alinga isimami gyagulu ne baleeta akatebe ne bakassa erudda ke kaseera banaye ke kaseera ajjeko nti ajjeko tetunyumirwanga engoye kwezire banaye agenda sooka abawe kye tuyita lap dance kandi si jangu gwe kandi si gwe twetaaga kuba batugambye gwe mugole mugende muleete kandi so yalabika ajanya kandi si nga bamutwalise bawe bamuwe lap dance yes muyina anamuleese wakabi lino yeewaana loleni ngeri gye yakikwasaganyizaamu ke kaseera basooke bamulage ku mbi laba tagali wano sebo olina okuba nga olina enziga kwegamba ekiwato nga kiringa namujiga nze ngenda balaga olubuto 5 3 4 bali muli haaso laba no Bennett data sulako wansi togirira waggulu yokka yagamba tufudde laba no tagali oli alinga kwegamba omulawa agwe ya mugoyo bakatofali bakatofali noleta sitamina We do have to do this because we took an oath, Michael. Come on. banayi olina okikola boy soko utembo oba olinamu ensonyi wuutakana banayi awo wewasinga oli amugiddeko empali ndowooza mubawulira endulu ssebo yegaba banayi ffe tulina okakasyamu endulu esingako awo Candice kati bananise okwogala erinnya ly'omukyala Candice katulagera okuwulira Candice era si linnya lya mukazi wange kyokka ate bimukubye bamuwadde bimusekudde agenda okuligizaayo nga mubutuufu Candice owe gwagenda okukuba embaga olunaku lwolwaliro emisana yagamba tufuna ono musse bamukwasa batya ku butofali oyo sebo mugole gwe togendayo Michael lwaki oyo omukwata ku butofali gwe nawe nvaako nzijjako jobulayo genda vawana Yesu Kristo omusajja ali ku mukazi wa munne ono yajja n'ekigo waawe leka mugunde gwe sebo va ku musajja wa munne kiki ekigenda mu maaso ngumi egaayi bakanyama vaayo ekiri wano gwe tonkubira musajja agenda kunteekako mpeta tonkubira musajja omusajja bamutuga yaye gwe sebo Bennett bamusekudde ndabano bano bakape ono yayita wacha bono omutwe ekyewunyisa wampa omutwe ye yajirika kega kyamusukako gwe bakukyali wange baku munno ayina eddodoli baku munno oba ayina wenvaako gwe sebo olw'okuba kankulage we bakikola ne bamwetika paka roleni nvira ku musajja gwe basajja babbula owaye ngumi ono nno ekaya kulya mu kimumbaasa yazisekula laba ekiri wano olutalo sebo lwali wano oli aluma ona akuba ekiggo mumanyira okay ekyaddirira komera abagole ne bano kati ekikwasa eddaku bano babakuba bombi ono mumpi ala bajja. So the fourth quarter began with both teams on ono yagamba ekisinga okwasa ennaku jjukira yakinyonyolanga bula basketball we bamuzanya kati agitutenga fourth quarter yatandika bonna bali mukomera kati abayi bwe tubeera wano munda ngenda basaba kumwena abali wano olugino olwomukanga ensonga muli bulungi bukosi tiwabaawo abaako kyayogera njanda basamusirise mwajammwe nze njogera wano wabeerawo bakyacu lwaki kuleka oyogere gwe zika ate saagala onyingire bwe mba njogera saagala onyingirire wali olabeko season 1 eya ozi gwe alisi mwandibadde mumuteekamu ku magezi gaki muwulirize Yesu Kristo Bennett okutte katima nze ntidde bannange oli bw'ate akwata katima mumpulirize ensonga eri bweti nze ngenda okwogera 1 2 3 nze njogera kaakali bannange kyenjagala okumanya ani boosi mu kkomera wano yenna alowooza nti ye boosi alowooza mu bukyamu lwansonga boosi omupya ayingiddewo essaawa yi nze ne baboyizi wano eno kati ffe tuwambye ekkomera osinika amanyi nsaaga totta bwana bwattu totta saasira beera wakisa king of zamunda nga buli yekweka mu ttawulo ya munne abayi kati lwaki nze mundese njogere ekyo kale abagala bamuleka ayogere. Any of the players was that both teams could lose.
Kakati n'ekyennaku ekiriwo ne bano bakazi batu babayisawo paka erudda munda baatuuka ebbali ne basooka bakakkana nze saagala kunneggala mu kkomera baŋŋamba basiyaga mu kkomera tugenda kufuna kandida nze mbabuulira bwe tutudde kale oyinza okikkiriza mbu ekifaananyi kibasoose okunkuba ku nnaku lwange olw'embaga ebadde magshot katonda watweze soba nakikkiriza obudde atolowooza tebamumala mu kkomera twakwate kuba etudde eri mu kyalo lita ng'ali ne Uncle Eddie baafuna sseba akaseera ak'enjawulo Uncle Eddie ayagala kya Mikayiri yasooka n'amutunuulira kakati ssebo ekyo kyo tekiteekeddwa kkoma nza okwetaagayo ka juice Eddie baaba nze ssebo ndi old fashion girl nze muntu kwegamba agenda ku date emirundi ngenda n'olyoka onfunza nkitegeera kakati nina kugamba sula bulungi gy'obeera mbeerera mbusebe ebintu byakola mu nkola nkadde osoka mukwana mirundi ngenda ng'omutwala ku date goga essimu ye esooka ogenda gikozesa kubira maamawo kunagenda tujja wano kati buli omu naakuba essimu alaba oba asobola okufuna abayizi obbajja mu kkomera naye nga ebyembi binajja okubawo essimu nga teri agikwata kati ani gwe nteekeddwa okkubira nono yakuba nga ayagala kugenda ne Kanye West nze sigenda muyita yesisi Kanye West mbw ayagala bamuyite yizasi oli yagala nze sigenda bimuyita gasiya tammanyire oba agenda kunyamba nyambe kuba tanyamba abivueko onalina gwe yakubira nga balina kwogera Lusipanyolo nze banaye ono essimu nkuba egenda ku voicemail kati assistant n'abaki nze siina simu ya muntu gwe mmanyi ezange ziri mu phone book nze siina gye nnina mu mutwe ono yajja akube Bennett. Hello? Hello? Jonah? Hey, put Nana on the phone. Osobola okunteera omukozi ku ssimu. Don't wake her up. Kale tomuzukusa muleke. Kati akubye waka. Kyokka akubidde mutabani we. Mbw amuwa omukozi. Kale abaana amugaba omukozi tomuzukusa. It's game time. Yate bazze mu muzannyo ye ne mutabani we. Any dogs in the house? Any dogs in the house? Each other. They're going to eat each other. Each other. We're going to see each other. I love you. Hale nkuyagala. Alright, jokedde butabani wa. Kyokka bali mu matigga. What's up, Ray? Sorry, Ray Lewis? For my kids, I'll be Ray Lewis, Jerry Lewis, or Emmanuel Lewis if it helps. How do you know it's gonna work? Naye kati gwe kikwasaganya otya? My kids just want to... Onayagala mwebuze ku ky'abaana kuba munnaye. Akasiya kagenda sembera alina okugezaako okuzaala. Naye ekyokuzaala teyandiganye naye ate kizeemu ttagali. Lwaki onsindikiriza okukola kino essaawa eno? Amugambye akubire gayiri. Kubire mukazi we. Kale yagenda okuba essimu waliwo eyagikwata. Lindako. Who is this? Ani ono ayogerera ku ssimu ya mukazi wange. Preoccupied. Mbu bali preoccupied. Wait a minute, hold on. Lindako ery'eddoboozi ninga lyemmanyi. Tuli preoccupied. Ono Drake. Sebo Drake ali ne mukazi we. Lwaki okuta essimu ya mukazi wange? Actually, I'll tell you one thing. You definitely sound the way you look. Mu butuufu owulikika nga bw'olabika. At the end of the day, you're light skinned, so if I hit you, it's gonna show. Listen, I'll get Gail to call you back. Njagamba Gail akuba essimu. That's actually up for debate. Kakali no nakyala yajja. I'm gonna put the phone down. Gerozira. Put this phone down. I'm gonna put the pause on. Kati essimu yagirekako. Bedroom chaise lounge. I like the way you... Wama ki ky'olowooza mu kisenge kono yonna gy'oyagala nze wenjagala tugende. Owedde. Essimu Sebo Drake n'agiyisawo n'agiteeka pembeni. Kati bano bali mu kuzannya mu wrestling. Have a Vegas wedding. I wanted to stay in LA. Nze kale nali njagala sigaamu LA. Omusajja yenna esibako mu embaga tugyete mu Las Vegas. Dennis, between us and the guys, I'm sure somebody's already on their way. Ono yagamba nti waliwo agenda okujja nkakasi. Ono Sebo ali ne bali mu kuzannya mu wrestling. Ono yawangudde addako. Fiance wange ku lunaku lwaffe olw'embaga ali mu kkomera eyo nsobi yange bana ekirabika nakulimirwa kati atandise okwenenya ayagala waveeyo amugamba nti munaye si nsobi eyo nkuyiyeeyo buladi jasi nali njagala kubeera the best man naye ate nkirabye ekirabika sinze best man nze muntu akyasinze okubeera omukyamu best man omubi buterevu nimbadde ndowooza mugenda vaamu at least kumwaŋŋamba nti nga kitalo tuli mu kkomera laba gye watuleese nze siina empale laba gyenya nagambye togyambala ekiro
I'm supposed to be getting married in nteekeddwa okuba nga mpasa. all I wanted to do Nze kinabadde njagala. with my boys. Njagala lisi nfune akasi ak'essanyu ne baboyizi bange. Easy Vegas weekend. Kwegamba tufune crazy. Kwega si byakiralu kusukka ate kutuuka wano. The way you think about that. Unayagala kaawa. Oh my God, fellas, the after party. I can't call Banayi after party. Seriously, what? That's where you go? It's one note with this dude. What do you mean I'm one note, Z? You haven't heard one thing Michael said. Gwe tolina kintu ky'owulidde Michael kyayogedde. You fail. Okay, Olemeddwa. You are fired. First of all, Nkugobye. I just hired you. Mu kusooka sikolera gwe nakupangisiza. Naye Mike bannaaye. Cedric. About you, it's about Mike. Cedric kiwe tekiri kugwe kiri ku Mike. Sirikako I olw'olumu. want Fluent Town for I was you. about to say this. Teri yakutekuba kujja mu kibuga ruro. Look, Wamma. your big day. Lunaku tukimanyi lunene luno. Do everything in our power to get Era nga ngenda kakasa ngenda kukola kyonna ekyetaagisa mu buyinza bwange. Ogenda sobola ogezaako tutuuka mu kaseera kaako embaga mbudde. Era tekikweralikizamu wadde eddakiika neegi kigenda kugwa. Kati akaseera kaatuuka nga balina okudda banno. Asoboledde kamenyi. Akaseera kaatuuka mu kkomera kwe ga buli omu noonoonya woogwa. Buli omu ssebo yafuna waabuyiwa. Kyokka obudde bwetoolodde. Obona omusiyazi. Unaagera okuzza amaaso nga ssaawa ziri 2 za kumakya. Banaye tufudde. Lord have mercy. Katonda abeere wa kisa. Nnono yabadde yeewozesa mbu simanyi old fashion. Alowooza tebaamwegadde. Good morning. Amakya amalungi bwana gundi. Yena awulira alina nakanyama. Hey, man. Kati agera okuzza amaaso nga mutabani we yamulekeddeko voice mails 3 nambirira. Maama ndi mu kkomera. Katonda wattu tulina okgenda. Abaye muzuukuke. Omugole yalina ozuukusa bano olwaleero mbaga yange. Banaye muzuukuke olwaleero mbaga yange. Waye zuukuka gwe. Zuukuka. Abaye muzuukuke. Muzuukuke olwaleero. Excuse me, sir. Musonyiwe mbanange. Gwe jangu tisi jangu tugende. Ani obwedda nkwatiridde gwe. Tufudde. Mukasi watu wabuli ayagana gwadda olwaleero mbaga y'ekyokka ate ali mu kkomera. Dom wansuubiza nti ogenda tujja wano. Banange. Banaye mufulume eyo. Babasumululidde ku bbeero. Banaye tugende tufune bbe gwe. Tugende. Batuteeredde ku bbeero. Mujeeraba mweraba. Gwe vaayo naawe. Bakwate kubonera banno. Yesu Kristo Mike ali wa yuyu. Gwe sagambye mutabani wange mukumireko amaaso atolooza alimbaale wuuyo. Mike Katonda atufudde bannange. Engoye ezo sitoleke. Yesu Kristo. Ate bino byavudde ku akakamusega ako. Nzo kikiriza kino. Ono yatunira mukazi we. Tiisi alina ennyambala gy'ayambadde abadde tamutegeddera mutegeera. Ono yagamba tufudde. Yajja aseka ne bawe Michael. Anti baby ngenda kusaba nsonyiwa munnange. Hello. Banaye tuyina embaga eyo gendako tugende. Kyokka ate yabategekera ekifo yabagamba. Balina otuukira mu budde singa bajja kikeerezi. Bajja kuba tebakyasobola kikwasagala lwa nsonga. Ekifo kiri abakikoleramu embaga bangi. Kati no badduka misinde basobole osikana obudde. Budde bwayise dda. Laba tagali. Mwangu tugende. Baawe. Tuze. Sirise emimwa gyammwe. Muwulira mulito obudde ambakubira essimu nga temugikwata. Mwami nsinze dda time slot yammwe. Nabagambye mutuuke mu budde kati waliwo embaga endala egenda mu maaso. Abayi. Nyabo. Wateekwa kuba walisi ky'oyinza otukolera. Alisi waliwo location endala tuwaliwo gy'osobola tufunira. Anti ezisinga zonna zibeera booked season tuli muyambaga kati sinawo ensobola bateekago ge mazima. There's gotta be something. Wateekwa kuba walisi ky'osobola otukolera. Tewali munansonyiwa. Katonda watu. Mukazi watu yakwate kuba gy'atawanyike. Munaku ey'ekitalo kamala. Wulira nga aswadde gwe. Nono yalabira ddala nga buli omu agenda tunuulira ye. Yabireese balina okwate kuba ogenda. Tewali kyakkola. Embaga bwetyo. Gwe tontandikako maama tontandikako. Mukazi watu yajja ebbali ku madaala. Akaseera ako munaye kaseera kabeera kanjawulo ku saidi y'abakyala. Era singa bafunamu obuzibu nga buno aba yeeraliikirira kibanga kisiraani. Yatandikirawo kaaba.
wamunayo omusajja bw'asala abasajja basalawo olumu bwe kisimatuka wayinza obutaddamu kukolera mbaga nono yajja ne mukazi we mukazi ennaku zino yeesala bupeti nyuma amaze ogirongoosa nti ye balina engeri gye bakolamu omukwano toyi wazirongoseza nti ye kati lwaki tonfumbira ku muceere myafaayo oba nfumbye omuceere oba sifumbye muceere ye lwaki ompita joli anti kirina engeri gye kinsubbalaza bwe mba nkuyise joyi kati nange lwaki tompita Tyrese nkuyite Tyrese kono ye mpita Tyrese toddamu kumpita malala singa wabayo akaseera k'okuwummula nze ndowooza ke kaseera kati otandika okugira kirowoozo kisufu genda okuzza amaaso ng'obuntu bwe tebulimu kirabika mwabunyumiddwa baabulidde najjukira yabagabe bali ebugamba obwabadde mu nsawo ye maki ekyo lwaki twabadde so crazy ekiro kyajjo Jamie mbadde ndowooza ku kye twali twateesa I'm so sorry. ku ky'omwana You are absolutely right. wabadde mutuufu ali mutuufu Especially not a baby. kwegamba eky'omwana We should just take the pressure off ourselves. lwaki tesooka ne tujjako pressure y'omwana I love us. nze njaga nnyo tubeere nga bwe tuli The baby comes out of that. kwegamba I'm ready. omwana bw'anaabanga asazeewo kwegamba okujja nja kubeera mwetegefu In fact, I'm kukakasa nti now. in fact nyinza n'okuba nga ndi mwetegefu essaawa eno Dave, don't you think we should get a tolowooza nti tusooke tukiwemu akadde Sleep. Khal Drago need women. nedda ssebo Hope you're still, apt. tulina okuddayo mu Game of Thrones Khal Drago yeetaaga mukazi kati essaawa zino Babe, that's not how it works. It's naye ate si bwe kikola our last period, and then you gotta count a couple weeks. yasooka n'ambuuza kansuleeta essaawa zino oli mu nsonga zo n'amugamba nti No. ensonga zange omanyi tusooka ne tukibala olunaku olusembayo bulabula ng'ogasseko n'ebirala kalwadi sebo yali abiba n'amugamba tebyali bya wiiki singa 5 emabega I'm a week late. bw'okibala bwotyo kibasegeeza ndi wiiki late sinaba kuddamu kuyingira nsonga zange kyogamba oli lubuto olina kalefigi Possibly. nyinza okuba nnina kubanga mbadde maze wiiki namba kale ate nsi kirabika bulijjo mbala bubi Hallie Tiger. tuŋŋamba nti olina ka refugee mu lubuto ka refugee kanka kampinzi eyo You having my baby? ogenda kunzaalira omwana wow Okay. kale Or what? omanyi ki I never want us to stop. kyesaagala kwegamba tulekerawo okubeera ffe Deal. njagane bwe tulaba tuzadde omwana tusigale mu muhabbati yamugamba eyo ddeero tekikweraliikirizamu wadde eddakiika neegi kijja tuukirira kyosaba You score when you relax your demands on your spouse and yourself. genda mu kaseera kano twavayo ne tudda pembeeni I should be talking to somebody. nandibadde alesi nfuna gwe njogera naye nyina connections nnyingi anti yakituufu olina connections nnyingi When are you gonna tell me? era mbutuufu obadde ogenda kuŋŋamba kiroleni Promotion in New York City. obadde ogenda kuŋŋamba ddi nti baakwadde promotion ogendagenda mu New York City Supposed to release anything Well, until I babadde tebateekeddwa at least kubaako kye bafulumya paka nga maze kukkiriza kono byafulumye in New York City without talking. kati obadde ogendagenda mu New York City nga tosoose kumbuulira tetusoose kwogera Complicated. anti bibadde bizibu Too, Lauren. what? nange bampadde omulimu Asked me to be the new sous chef in the oli restaurant. omufumbi yabadde ansabye ngezeeko okufumba mu restaurant ye Yeah. Why would you do that? naye ate nabadde ngenda gutandinga down kono lwaki lwansonga omulimu guli mu Vegas The rest of my life lives in Los Angeles. ate nga sikyagala gezaako kubanga kwegamba omukazi gwe njagala omala obulamu bwagenda busigalidde agenda kubeera mu Los Angeles nga sikyagala mulekayo I turned down the job too. sooka olindeko nkubulire kino nange omulimu nagutandinze down Dominic I told him I couldn't accept it. boosi wange namukubidde essimu li ne mugamba sigenda gukkiriza lwaki Let's see. tulabe The second reason ekyokubiri kiri nti is because the man nti lwansonga omusajja gwe njagala gwe nsuubira okumala obulamu bwange naye bwonna agenda kubeera mu Los Angeles LA gyakasiba sigenda genda mu New York What's the first? kati ate ekisooka kiri ki is good. ekisooka kiri nti my love mwagalo kamala Make your relationship work. It's as sweet as an off-balance fadeaway at the top of the key. I do it all the time. kakaino mu kaseera kano n'agamba nti ekintu ekisinga okubeera mu relationship ekinyuma He wasn't going ngeri gy'ofunzaamu omwagalwa we ne mutegeragana to press. naye ku sayidi ya kyali wange ekyo kirabika kigenda kubeera kikalubo n'ayitibwa Zeki Texting you, I've been calling you. wedda kubira amasimu kusindikira message naye nga tosobola kunziramu kuŋŋamba nti oli oke mbadde neetagamu ka space A lot of thinking. Music, I've been doing a lot of thinking. mbadde ndowooza ko nange mbadde ndowooza kiki I want us to be together. njagala ffembi tubeere ffenna About your past. naye ate ebyayita byo nnimba tombulira mazima That, but let me just explain why. yagamba kale siganyire kankunnyonnyole Just can't let it go. gwe tosobola kwesonyiwa byemabega Go.
yagamba nze nsobola obyesonyiwa naye ate abantu bange be nakula nabo balina obuzibu yagamba kale siga nnyinza okuba nga neesiba ku byayita okumala akasi akawanvu naye ate ekyo nakita keneyeebuuza ayinza kukola kikwegama omukyalo ono mussa mu muudu anoonya waayita otuuka eri waabula yasalawo asalire mu mazzi waliwo ekintu kye neeyizeeko kwegamba sikyali gaayo oli bwe nnali saagala kubeera gaayo oli bwe nnali njagala kubeera mwami kati lwaki kati anti kati nkitegedde ayagala abeere naye bulambalamba ewatali kwesika kino abadde ayagala okimugamba okumala akaseera akalamba bambi ngina kusaba osobola okunfumbirwa nakyayakkiriza abakazi bwe baagala mukazi bw'omunyiiza nga gwokeranga ku makya kutuula mu bbaafu nga mulimu amazzi mu butuufu yamugamba yes nasooka musimbula akakesi nenakkiriza mugambye yes genda mufumbirwa wabula kaali tekakikkiriza lwoli seba amaze ine empeta nga mbalagavu eno sinnaba okimanyi ku saidi eri waliyo olutindo badde osobola okuyita eri gandi okuyita wano mu mazzi ekyo tekibadde kikulu ekikulu kyabona badde yagasikana mwagalwa era asazewo ayite mu masekati g'amazzi ajasikana omwagalwa mu buli ene kikyabadde ayagala ono abaali wanaawulira akonkona yasooka neyebuuza ayinza kubaani akonkona seba alemedde ku luggi yakwate kuba gyamusikane genda okuza amaaso nga nnyazaala bwe nnoonya mutabani wange ali wansi ne kosiyagi yagala kulaba oba naafuna ekifo we tuyinza okubeera oba osanga kino kiba kirungi ebiseera ebisinga tulina osoma obubonero kadde amutuufu oba oyagala mutabani wange wandibadde odda mu kisenge n'okwatamu ebyo n'otema ngenda kukomekkereza emboozi eno gy'oleese mu masekati gange nze naawe lwa nsonga kubanga singa mbaako kyenjogera tuyinza okyejjusa gye bujja mu maaso nkubuulira nnyazaala then okituukise fembi tujja kukyejjusa naakwatekuba yeyongereyo mutamanyi lwaki omukazi amufuukira ekira lwaki amutambulirako kyatategeera mukazi watu bambi yayitawo n'agenda erudda kuba esirabiko n'abiwulidde yakwate kuba najja nga asembera yasalawo asooka asisikane nnyina n'abagambye tulikayitibwa think like a man too. How dare you talk to my nira amutuufu oyinza otya okwogera ne mukazi wange bw'otyo Michael Hanover ani gwomanyi gwoyogera naye I would say that you're my mom, a woman that I love, and a woman that yagamba sandkedde ku makya nengezaako kubanga nkigamba nti omukazi gwe njagala n'otandika omugamba ebigambo ng'ebyo era ng'agamba nti wamutunuya ku ssaawa eno omuntu gw'ali si ye muntu eyamukuza ngenda kusaba okwate kuba geno sisikana omukyalo oyo omwetondere okimanyi ekyo sigenda kikola then fine please be clear naye bambi kakakase kino tetugenda kuyita ku mbaga yaffe omukazi oyo mwagala era nga ngenda muwasa oba okyagala oba toyagala kuba ye mukazi gwe njagala mu mutima gwange lwoli yakwate kuba gyasisikane nakyala ekyo mbadde nyina okimugamba abadde asusse kituufu kyobadde olina okimugamba era nga bebi amazima gani nti okuwa ekitiibwa era nga nkwagala okukamala naye ekiriwo sisobola kufumbirwa sigenda kufumbirwa mu mbeera bweti bebi eno si engeri gye tuyinza otandikamu obulamu ffenna lwaki ngenda kusaba okwate kuboddeyo osooke weetondere nnyoko essaawa eno konneda yalina okuba nga akwetondera byagambye yamugamba nti nkugamba omwetole lwa nsonga ndi maama era nga mutabani wange mwagala okukamala sisobola kutebereza singa mutabani wange akeera ku makya ddi okunangamba mbu sigenda kubeera ku mbaga ye goloza nyinza kuwulira ntya kale newankubadde alowooza mbu siri mulungi ekimala eri mutabani we naye ayina endowooza ze munaye oli mutabani we era ng'ensonga ekufudde okubeera omusajja kikyoli lwakubanga ye naye at least yandibadde at least takuyingirira
Michael. She is a proud woman. Uli mukazi kwegamba. It is. Yenyumiriza mu kikyali ne mutabani we. Kibasegeza. Kono nedda. Mama yajjanga awulira ono bamumatiza. Yatuukawo n'agamba nedda. Ekisuufu kiri nti. You're right, Candace. Oli mutuufu kandi si bw'oyogera bw'otyo. I mean, I thought you were good. Era nga ku nsi yakano nali simanyi nti ofaayo eri mutabani wange. Until now. Mpaka kati lwensegedde nti ofaayo eri mutabani wange. Kali ekiriwo kimanyi. Ononsonyiwa byonna bye mbadde nkuyisaamu. Abadde tamanyi nti kaana kasufu era nga kategera otuuka ku sseeryo. Way instead of your own way, 9 times out of 10 you score. Kaakati ono yasala wabbe buli kimu. Baatute sente zange nnyingi. Ebikopo, masuwaani, buno bwashitule. Bwashitule nabwo ngenda butwala. Abasajja baatute sente zange nnyingi. Ebintu mbikyankalanyizza. Ku luno ssebo kibadde kibi nnyo Kamala. Cedric bangamba Cedric osobola okubeera best man wange. Kale newankubadde nabano ne sapatu zombi naabira azitwala. Ne tawulo y'omu kinaabira agitwala. Bino abitaddemu. Ne pilo eno pilo nno. Ne pilo gitwala. Erina kale ennungi. Ne taala kono buli kimu nkitwala. Ndabbitwala. Nze mbitwala nze banzibye. Ensobi yonna yange. Well, I can't deny you've been a bit of a silly bitch. Sisobola gezaako kigaana mbutuufu obadde mutumba ava kasi akayise mabega ekyo kigaana. Kigaana. Wabula. You thought about a night wedding. Wali olowoozesa ku ky'okukola embaga y'ekiro. Hotel as long as I have. You get to know every nook. Yagamba nti bw'omala mu kafo kano ebbanga nga lyemmazeemu alisi buli kifo ogezaako kimanya. Kakati to be a Mrs. Declan. Nange waliwo akafo ke nalaba nga ngamba nti bwe ndifuna omukyala gwe ndiwasa oba osanga akafo ako wendigezezaaku wendiwasiza. Kati ngenda kusaba yita banywanyi bo. Tegaba baleme genda ng'obudde bukyali. Mu kaseera kano. Magic to work, sir. Declan, you dog. Declan mbutuufu olimbwa. Wufu. Amugane nti waliwo akafo ye kamanyi basobola okwasaganyiza embaga yaabwe. Newankubadde kale obudde tetuganye bwa kiro. Naye ati wali basobola ogezaako kikwasaganya ne kigwa ne batagendera mu nnaku bwe batyo. Kakali no Bestman yalina kikwasaganya. Akafo ke kano. Ne wali ebibumbe ebimu biri buyerere. Naye nga tebalina kyakkola. Waba wana ina ensonga lwaki bano ababiri tetubagatta ngenda kusaba osituke oba si kiwo batosituse ekintu ekyo kisirikire ebbanga lyonna. Balina omuntu gwe bamanyi abayinako ennugu. Naddala omukyala. Maama gwe baatunulira abeeko kyayogera. Lwaki muntunulira bwe mutyo? Tolina kyogenda kwogera. Wama proceed. Do you have the rings? Mwine empeta gwe Bestman ozina. Empeta si gwazina kono ne. Empeta. I don't know where I put them. Wazitadde mu nsawo yo sima. Empeta nzina. Abadde tamanje ziri. You really are the best. Gwe Bestman akyasize blood. Olaba gwe. Your credit is so vampanye. Vampanye blood. With this ring, I vow to be a loyal husband. Yagamba nti empeta ngena gikusaako nga nsuubiza okubeera kwegamba omwami omwesimbu. And a devoted father to era ngenda kubeera kwegamba taata amaliridde eri mutabani wo. I vow to love, honor, cherish. Ku lw'omukwano gaseeko ekitiibwa ng'ogaseeko n'okubiyitabiita byonna banga lyonna. Empeta eno nange ngikusaako nga ndayira ngenda kwagala mu birumi mu bulungi ne mu bubi bali ne beetemyako. Era nga nsuubiza ngenda kubeera naawe mu nsonda ku mabbali go mu kyonna bbanga lyonna. Bagambye embwa ezo baazisibye zonna. Waliwo kinnamakulu ekyogera sirika. Ate gwe tonsiri nja kukuba ekiŋŋumi. Maama sirikako. Ate gwe kooyogedde nja sirika. Mbanjudde kati era nga mbalangirira mwami na mukyayi may kiss the bride. Gwakinga. Yes. Yes yadaye. Mama yawuli essanyu ku lwa mutabani we. Baabo gaweddemu nti butuufu kagwogana kibi obitegeera. Yajja n'abasimba akafumito. Era bwekyo fireworks ne zikwata mbwengula. Ene waffe nomala okuba fireworks 99 ogirengerera ku mulyango. Batira ddala ekikwaga ne fireworks mwina zikuba ku 31st. Ale muzikuba okuva saa 6. Kwega muyisaamu eddakiika 2 okuddamu zikuba nga muyiseemu eddakiika 4 baba tikere babasiba. Polisi anteyagala fireworks. Buterevu.
bakikola kyali kisufu kyali kiwoomu kyali kibalagavu okuzaama nga bagamba nti the end naye nga tukyagenda mu maaso kakaino bavaayo. Okay, so it turns out Vegas isn't the worst place for couples. Obutuufu kyo kirabise nti Vegas kike kafo akasinga okubeera akabi ku side y'abo babadde kugamba couple. Katono bwasika bwati dola yeneegwa. It's freezing. Dola bwegwa Bennett n'agironda. Bennett bwagironda najja musikane. Why? Osudde dola yo. Then what the hell am I doing? Kati dola ngena gikozesa kyo oli musirunze nkwata bu dola. Yes, on my face, please. Gwe kaje maaso ganze sikwata bu dola bwa raisi. Dola emu yokka bweyetinga nayo. Katono ngagamba why? Zikanjiteke mu mashini ng'agissa mu siroti ng'anyeenya bw'anyeenya okukakana yakikuba kumanya nga yakikuba n'afuna emitwalo 10 egya dola ng'akozeseza dola y'oli bannaye enkibaludde nkiyuzizza nkyasiza nkyabizza eyo dola yange mukama weebazibwe eyo dola yange eyo dola yange baba agijje kunze dola yange gweno sinika amanyo dola togimpale nogamba tokwata dola eyo dola yange ongambye dola togikwata nze nengikozesa eyo dola ebadde ya bba wange eyo dola ebadde ya bba wange gamba mukazi wa siriketa ayita okuba bba wange ono omukazi gaye komando leka tujja kuba engumi dola yange aliso mpaka ena ngene nsasula manja aliso mpaka ena tasula manja naye bwe sitabe ekyo buladi bamujjawo lwampaka nga awogana kimu dola yange Buterevu ne kabaka nasembero kagana bagamba video june yanga bulijjo era nga ko bisigalya za fulama nabagamba musikana mu manda videos kuzai plaza wa bigina muga legacy entertainment wa Steve kuzai denjo asi kuzai Meris videos kuzai ana movie base kuzai yao bozingo gaseko abes videos kuzai Saulos videos kuzai am soft entertainment mukwana kede wa Hamza Dema na team kono kubata Obiti Karere Katangola Dubai Lux Majestic Plaza wa Blind Freeway Majestic Plaza wa Mami Tendo videos sikani weka wepe wa Freddy man videos sikani weka subi wa Faizo Sonia video library ya Lambert mchikoni Sepa videos ekalisizo Rams videography na mungona Loverboy HB bozingo gaseko ne basha videos nagambe kayunge waziru na obusika na obulunje nnyo ngenda samu kama bankomire nala bakadda musigango tudde mweraba Vegas nights, oh yeah.